Media, Tuggussa Enssonga. Nyo ne mugamba yiva lwaki okaaba ate nga wafa ate nga oli mu ttaka ate oli mu ttaka lwaki okaaba bwoti nga tasobola kwogera nga yenna ajjudde nange namuloota ng'ajjudde amaziga yenna ng'atubye munange yafiira maanyi naye amakya g'olwaleero nfunye ekirooto mpulira n'ensisi ekyankutte ntya n'okutya. Tubadde tuli mu kutambula ne Aleni, Eva n'atuyita naye atuyise nga akaaba n'agamba naye ensinzibu baagala tuteese ne kato naye mugamba naye kato lwaki onzita ku lwa ssente zange oba ku lw'ebintu byange nga nkaaba. Ne batandika okunkuba naye ng'ekisinga okunnuma nga mpulira ne mugamba naye maama wange lwaki tondeka ku lwa maama wange nenkaaba nendaajana byogera naye kato naye tatudde with time agenda kutondawo adde. Mulongo ng'agamba abantu nti ye yali atudde mu maaso ng'asibye omusipi bw'agamba abantu. Eva yali atudde mabega, Tendo yali atudde mabega ne mukazi we. Mulongo wagamba mbu naye wakati nga bagenda ku trip yaabwe ne basumagira. Bwe basumagira ne driver ne yeebaka. Bwe bagenda okudda engulu mbu emmotoka nga yeefudde emirundi egi nejjukira tugaye nti baali basumagira. Bagenda otubulira nga gye babadde nga bana bali ku postmortem nga Eva wano bamubba. Balinga gwe batumeze ekisenga bago bakuba buloka nga wano wagwa era doctor abagamba eno sa accident. Bamukuba kati ng'ensingo bagikyuse eno bali bamukyusa ensingo ne bamutuga bamala musindika ne bamutuga era yajja Eva twamuziika ali ati ng'ensingo yakutuka. Eva yayina obuntu kuno, Eva yayina kuno amabwa nti bwe bamala omugira ne bakulula ne kuno Eva nga kuno balinga abali batagula nga yinge yali alwana ne kuno era omusawo ndoza kwe kuvayo neyo ne era kati ate laba bajja omulambo gwagenda okujja bo baveeri nga bafominze tugambe nti ki accident mu bugere okulaba obulabirwamu Eva ebyo teyabiina ebifaananyi bya nambiina eby'omulambo. Nana herbal mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Bannange mwasuze mutya? Bannaye amakya g'olwaleero nfunye ekirooto mpulira n'ensisi ekyankutte ntya n'okutya. Tubadde tuli mu kutambula ne Aleni, Eva n'atuyita naye atuyise nga akaaba n'agamba naye ensinzibu bantwala eyo twalinga nga abatambula okgenda nga tuli mu mmotoka eyo nga gye balimu amajaani nga wantwalinga nga bwe balimu amajaani nnimiro y'amajaani naye ng'agamba ekikubo kikwatanga sayidi zeeyo Kaseese nga wala n'agamba bantwala ne banzigyamu engoye gini gye nnalimu ne abasajja baali basatu nga kuliko omusajja omusiraamu ayambadde akakofiira k'abasiraamu akatalabuusi nga ka white n'abalala babiri nga kuliko n'oyo kato kati ne batandika okunkuba naye ensinzibu
kwaliko omusajja nga bagamba lawyer professionally nga bajja baagala tuteese ne Kato naye mugamba naye Kato lwaki onzita ku lwa ssente zange oba ku lw'ebintu byange nga nkaaba ne batandika okunkuba naye ng'ekisinga okunnuma nga mpulira ne mugamba naye maama wange lwaki tondeka ku lwa maama wange nenkaaba nendaajana bwe baamala okunkuba nga mpulira ne wabaawo omuntu nga musajja ali mu ssaati ya bbulaaka n'empale ya white najja n'ansala wano ku kisambi ne bantoolako omusaayi ne bantoolako n'enviiri ku mutwe ne bansalako enviiri ne banjira ebintu nga biringa nga micungwa ne ngamba Kato naye lwaki onzitandika era mu kuloota kwange tutambudde nga tenda atudde ng'abasiraamu we batuula ne bakrosingamu amagulu gaabwe n'agamba oyo ye mwekwasa wabwerere kuba yatya n'agamba ye tajja kugenda naye tutambudde ne bamala okunkuba okw'amaanyi nga mpulira obulumi naye nga buli lwembeerawo n'ensiriikirira nga ndaajana ne nga maama wange nfa obulumi nfa nga mpulira nkaaba mpulira ntidde era bwe tutambudde basooka ne banteeka mu bokisi eno ng'ey'ebintu naye nga ya brown kobbo eno egenda kumenyeka abeera alabika mangu bajja manya nti tulina omuntu gwe tutambuza oba ekintu kye tutambuza nga si kituufu ne baleeta ekyo kye banteekamu n'amala n'agamba naye ensinzibu ne bannyambula ne bagamba ajja kuba nfaanana bubi nga ndiwe ntyo ne bazigyamu engoye ze nalimu zo baazisuula naye yo kale sitegedde wawa gye baazitwala n'amala n'agamba era awo byonna tubyogera naye Kato naye tatudde with time agenda kutondawo adde we mutamanyi mmwe then bwe baamala okunkuba ne bannyambula ne wabaawo abajja ne banfukira omusulo nga muyitirivu nzenna ne wabaawo yajja nanyigira ebintu nga biringanga supu w'emicungwa mu feesi ne banyiga mu feesi ne banjiira ebyo ebintu ebirala bibadde nga bya white ng'ennoni bw'olaba ennoni bw'eyinza okufaanana then wano we baali baleeta amasuuka ba funeral service nagamba singa mwagakunkumula gaalimu eddagala era mwandirirabye naye nga nkaaba kimu maama wange Kato lwaki onzita maama wange nga bwe mbeerawo n'ekirowooza ate nga mpulira naye nga sikyasobola amaanyi nina matono nga ntidde era nzuukuse eddoboozi Eva ali mu kuŋŋamba ali kuleekaana ndeka nga omuwulira ali mu bulumi ali kulaajana naye kuba ebiseera ebyo twali tutudde omusango mu by'amateeka nga ab'amateeka batugambye bagenda kukwata mulongo naye gye tuzze tutambula mu kaseera kano buli kaseera batugamba fayiro bakyalina fayiro nyingi ku mmeeza bwe batugamba abaaloopa bwe ba CID babagamba bakyalina fayiro nyingi ku mmeeza tebasobola kukwata ku musango gwa Eve essaawa eno kyokka bye tuwulira mu nkuubo tineri gye baali baloopye mulongo yatulakinga amasimu gaffe n'akitegeera n'afunayo mbega n'amuliisa. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli nze nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja kyosinzidde okubeera nga ate otulaba tukwaniriza ate puroguramu yaffe eno ya njawulo ya maziga naye tunoonya bwenkanya wano we tusinzidde tuli maama ne bannyinaffe babiri ttiimu ekyali nnene naye tugenda kukwata mpola mpola ensonga zino tutuuke ku kinyusi ate era tulabe nga famire nefuna obwenkanya ebigenda mu maaso bigambibwa nti waliwo mukulu waabwe muto waabwe era nga agenda kuwulira emboozi eno yali awangayira Duabi eyo nga jakakalabiza emirimu yaba mu bulamu bw'ensi eno naye mu ngeri gye yafaamu beemulugunya kiki ekyamutta yafaaki byo babagamba ekyamutta bo bawakana nakyo so tutunire ensonga zino mpola mpola tulabe oba tusobola okufuna bwenkanya n'ekituufu
kyeki ze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli abaziwa and sons batutekamu akasente bali ku Mukwana Arcade bakuletera beddings bakuletera amasuuka amalungi blankets duvet covers bitima bwansiri tawelezi ku mulembe buli kimba kirina ekikwatagana ne beddings wamu ne bannaffe abakolera kanana abo mouthwash gwe ne wenna ayina endwadde yakamanga kakutawaanya oyogera akamwa kano kavaamu akaswa kabi osenya amannyo kavaamu olusayisayi ate okozesa wanywa ekyokunywa ekinyogoga oba ekyokya nga kunyenyeera senyesa kanana abo mouthwash sobola okukafuna mu drug zikuli okumpi wamu ne pharmacies. Tuli side zeno gye tusinzidde Kachiri blanchinga ono gel keno munda walako naye gye tusinzidde okuba nga tukubereza emboozi eno nga tunoonya bwenkanya. Ndi ne maama wali mama Mukama yeebazibwe obulamu bulungi nga bitaba tuyemanyi naffe omulala nkulamusizza nnyaba ono gwe tuli naye yagenda okuba nga tuyisaayisa mu bulamu bwa Eva kati omugenzi abadde awangaira mu ggwanga eri Dubai era nga yaziikibwa wiiki nga 2 emabega. Mukama yeebazibwe. Amina ssebo, Yesu yeebazibwe ssebo. Amina. Obulamu buli butya? Obulamu si bulungi. Okuva etwaviibwako muganda wange obulamu tebubadde bulungi. Obulamu bwadde bw'amaziga. Okuva muganda wange we yafa tetutereeranga kuba buli kanaku tuzuula ebintu ebitwewuunyisa. Ensonga lwaki tuli wano kuba byatusobedde. So wankubiddeko kasimu annyonnyolamu ngamba emboozi bwe tunagisharingira abantu abali basobola okutuwa ku magezi. Tutandike ddala ku kinyusi like tutandikira ddala ku lugendo lwa Eva ono. Eva bitandika bitya? Mbadde njagala ntandike ku lugendo bwe twali briefly engeri gye tubaddeko nga family okusobola okuggyayo ekiriwo kati. Olwali olwo ffe tukuze ne maama waffe single mother. Maama waffe tukuze naye nga single mother. Newankubadde ne twakula ne kitaffe. Tata waffe yali atubaako 2019 naye era still twali ne maama waffe. Era tukulidde mu kulafuubana nti tukulidde mu mbeera nga wogimanyi ey'omu kibuga amupangisa okusoma kwa lutalo mu mbeera bwetyo oluusi mun'okuzaala muzadde ku lujja kubanga olw'okusoma bibadde bingi naye era ne twekumaakuma ne maama waffe ne tubeerawo nga ssente tezirabika ennyumba naddala rent yasinga otubonyaabonya. Bwe tukula mu mbeera eyo ne tujja nga twaliwe wakeera nga abaana abawala nga tuli bafumbo naye nga tubeera ne maama waffe ngera yatuyiza ekyokulya naye we twakula nga omanyi naffe ne tubeera nga tutetenkanyako bwetyo mpola mpola emirimu ne gibula. Emirimu we gyatuuka okubula twalinawo muto waffe ffenna tweteesa okugenda e Bulaaya tukole. Naye Eva yakula nga alaba nnyo embeera eno era yayagala nnyo okugenda kukola ki okukuba ekyeyo ne baganda bange abalala nga bwe baali baagala. Naye olw'okuba nti obusobozi tebwaliwo okuba ogenda ku kyeyo tuba twetaaga ssente. Olwali olwo Eva nga ajja nga atugamba maama nze musazeewo ngende nkole ki ngende ku kyeyo nga Eva tumugamba ssente tugenda zijjawa ng'agamba bannaye mutetenkanye nga famire ng'era atusuubiza ffenna ng'agamba maama nze ekintwala ebweru kukola kujje mu muzigo oba oli awo ne baganda bange n'abanona naye nze mukole eki muntwale. Twasooka ne tugiraagiramu naye twagenda okulaba omwana nga ali siriyasi nga bambi anoonya era ebiseera ebyo nange nali nga nfunaafunayo kokka ssente nga nkolaakola bwe ntyo ne tusonda ssente kubanga ssente zisinga nze yazimwa n'ezamutwala ebweru ne tutetenkanya Eva n'entambula naye kampani of course zasooka ne zitubbamu naye olwali olwo yatuuka n'akola ki n'afuna ssente n'agenda ne munne yali mukwano gwe ne bagenda e Dubai. Tebagendera mu balina ababayambako naye tebagendera mu kino ekikosi kya kampani ekyekiyumba. Era obulamu bwa Eva ebweru e Dubai bwamutawaanya nnyo nti oluusi nateekanga ne ssente ku Western Union ne musindikira nga abeerewo. Seera ebyo nali nga
nfuna yakasente ak'omukisa nti leero okwasizaayo leero toyina nateranga omuweerezanga yakasente era mikwano gyange mubambuuzanga yiyi muntu kyagenda ebweru ate nga gwe Uganda gwakola ki gwamuyamba ne mbagamba mbeera si nnungi. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kuba basooka ne babonaabona nga tebalina na wakusula ebya Dubai mubimanyi. Ne tumugamba Eva koma natugamba asijja kudda. Nja kubeerawo paka we nanoonya omulimu ng'ali ne munno oyo nga ye babonaabona. Lwakwasi kyajjukira mwaka mulungi naye kyemmanya badde amaze emyaka 7. Eva tutuuka ekiseera kubanga ffe tuli balokole. Twatambuliranga nnyo mu ssaala era nga atukubira mama munsabire. Mama katukwatagane n'omusumba bw'ati kiwira era abasumba gye bali abamusabiranga. Eva atuuka ekiseera afuna omulimu omulungi kubanga okukola mu Starbucks ffe kulaffe kyali kyamagero ne tukyebaliza Mukama. Eva n'atuuka n'akola. Waliwo abantu ambe twali tujjeeko amabanja yali muwala mwesimbu era yasasula abo abaali bamubanja kuba yali afunye akalimu. Eva n'atandika ng'okuweerezangayo mukadde akasente ka renti okiwulira ne tubeerawo ngera nga tujja bwe tutyo leero maama tuweerezaayo maama nkyasasula amabanja bw'atyo. Ekiseera kyatuuka ng'ajjako e Uganda mu liivu buli mwaka era nga buli wajja atuukire waka ne tubeera naye mukadde n'asanyuka bulungi nnyo n'atugamba maama nkola naye mukole eki musabe. Mukama n'aba mulungi Eva n'agenda ng'akola ki akola era waliwo omwaka gwe yakomawo before COVID ng'ayagala ttaka. Eva oyo n'agamba mukadde n'atugamba maama yasooka nakuba simu ng'ali eri n'agamba maama njagala ku ttaka munfunire. Olwo maama akubidde baganda be ab'eŋŋanda. Eva ne twessa mudde we yajja ne tumunoonyeza ettaka. Nga omanyi abaana abali kubyeyo aba yakubiddeyo n'abalala. Yali tuli awo nga n'abalala batukubira. Bannange Eva yatugambye kubye ettaka naye twamututteko eno n'eri. Twali tuli awo nga ne bassenga abaffe. Bannange Eva yatugambye kubye ettaka nga bamutwala nga bamulambuza. Era nange nze omu ku bo eyamutwalako ku ttaka ne tumulambuza. Ne mukadde yennyini ne baganda ba mukadde. Eva n'addayo n'agamba kale ebyo nja biraba. Yatugamba yali alinamu akasente kaakawera. Naye wakati mu mbeera eyo nga Eva anoonya ettaka balandiroodi we twali tupangisa baali baafuuka kubanga twali tuluddewo nnyo. Tubadde tupangisiza emyaka 10 n'omusobo era nga Eva oyo bamumanyi. Twabeerangawo ne balandiroodi ngera bambi batugumiikiriza mu mbeera ne babeera balungi nnyo ne batulera. Naye wakati mu mbeera eyo omu ku baana ba landiroodi waffe yali Ssaalongo ne Nnaalongo. Kati omu ku balongo be yazaala omwana oyo twamulabako akaseera nga takola yali mufumbo kale ne mbuliwo. Naye omuvubuka oyo Kato mwami Kato bamuyita linnya ki munsaasire omwana wa balandiroodi yamalako ebbanga nga takola ng'ali waka era nga naffe tukimanyi nga nange kennyini sikola nga tubalako abaali ba neighbor nga tupangisa nawe mu kikomera kyekimu n'abeerawo era nga Eva tumuwuliza naye nga tannabakola ki tannaba mutulaga nti mukwano gwe naye nga womanyi tubaana tukuze nawe mu kikomera nga tubabuuza naye nga tewaliwo nnyo nti that closeness. Munnange kutema kuzibula Eva we yakomera wanoonya ettaka gwe bajja kubuuza ebibyo Joyce leka malize emboozi eno oleme kuntaataganya. Buli muntu era bagenda mubuuza ke babe ba Ivan kati nze mpaayo ekyange kimmanyi. Wakati mu kaseera ako nga Eva akomyewo okunoonya ettaka ndowooza we yafunira friendship n'oyo of course ffe twabalabanga beebuuza
nga wetubuuza ba neighbor wetubuuza ba landlord kuba nange bambi namubuuzangako oyo omuvubuka Eva naddayo ng'omuvubuka otanafuna mulimu kuba he was following to bali ba neighbor ddala Eva mukuddayo process tetwamanya nti agenze bambi bantu bafunye ki kwatagana ndowooza baasigala bakwatagana Eva ng'ali e Dubai. I'm guessing wakati mu kaseera ako ndowooza Eva n'amwebuuzaako naye ku by'ettaka okiwulira oba walina poloti z'amanyiko kuba Eva yali abuuza buli omu ndowooza ne bafunaawo enkwatagana era mu kaseera ako ndowooza kuba yo tetwaliyo bwe baafunira omukwano ogwo twatamanya ne babeera ba friends era awo ne tulaba nga kata afunye omulimu nzikirizibwa okwogera gy'akolera tewali buzibu ne tutegeera nti kata afunye omulimu era ne mpulirako nti akola mulago ne tubeerawo embeera ne that was last year ngera embeera yakufulafuubana Eva yatukako akaseera nga takyatwaladde n'olwataano naye ffe tetutamanya nti alabika yali ndowooza ali ku byakuzimba twabitegeera luvannyuma nnyo ne twebuuza Eva kiki omwana yalinga agira naye nga tuwuliziganya ng'enkolagana weeri of course twafunangamu obutakanya ebya family nga bulijjo mama n'aloopa Joyce n'aloopa naye nga tukwatagana nga abooluganda ebyo bibaawo mu family okiwulira kati Eva nasigala ndowooza ng'ali ntaki ne bali era mama kati ataawo omukwano gwa Ssaalongo ne Nnaalongo ne gweyongera nnyo eri family yaffe era nga Eva buli kyayogera atugamba kati oyambulidde Nnaalongo ampeerezza kati wakati mu kaseera ako tugenda okulaba nga Eva waba alina bye yeetaaga e Dubai bwe twamuweerezanga nga gamba Nnaalongo mu biwe Nnaalongo Mulongo ajja kukola ki kubireeta era tuba tuli awo nga mwannyina wa Mulongo muwala wa Nnaalongo omuwala gwe bayita Ttendo ng'atugamba nno ffe tugenda Dubai Eva yagambye mumpe bye mumpa oba maama twakwatayo nakikuba ebiseera bye twali tetuyina Eva n'agamba kibayi temulina ssente Nnaalongo ajja kumpa era ne basituka Mulongo ne Ttendo ne bagenda e Dubai ne kitutawaanya nnyo kuba Eva twali twamugambako ebiseera ebyo nga mukulu wange oyo talina mulimu ti Eva Joyce wandimufuniddeyo akalimu ne weyandigenze mu kiyumba ne kitutawaanya nnyo ne kitutawaanya maama n'abuuza Eva ojja otya okutwala abantu abo ababiri bo ne bajja ne bakukyalira ng'ano twagamba Joyce agira jjewuwo kuba batugamba Eva apangisa ennyumba yakakadde kamu plus yali tefunye kasente n'oleka Joyce muganda wo n'ogamba banno bajjeeyo Eva n'agamba mukadde maama kuba mukadde yamubuuza kati kati asula naawe omufumbo kuba kati mufumbo n'amugamba kati omwana abandi asula naawe ko Eva nedda maama oli mukwano gwange baafuka ba Luganda era mbeera ne Ttende wange bazze kulambula Dubai kati asula wa mukwano gwe kuba kati yali akolako wano mu kyeyo ne kimulemerera ne tukivaako kubanga ffe twali tumanyi bafuuse ba mukwano muganda affe abaddenga n'omuze naffe ffenna nga famire kiri nnyo mu Buganda w'ofuna mukwano gwo mutuuka ekisaana n'omutegera n'afuka wa Luganda kati nga tetusobola kuwakanya kiriwo ate nga tukimanyi Eva akimanyi bali bafumbo okiwulira so olwali olwo nga mukadde amubuuza Eva nga amubuuza ekyo nga Eva amugamba maama simwagala oli muganda wange yafuuka mukwano gwange kumbe ffe tumanyi nti bo bambi bagenda mu maaso omukwano gwabwe like yamwesiga nnyo okutuusaawo tutuuka ekiseera nga batubanja ennyumba emyezi emeka nali sikola kubanga ebiseera ebisinga nafiiringa in for the family nali nga mbeerawo nga Eva lwaba talina nga tujja mmubeerako buli kaseera nga buli omu kwegamba azanya paati ye ntuuka ekiseera nga sikola nga batubanja emyezi ena nga so abigamba Eva ebiseera awo Eva yali agamba talina ssente ng'ate ndaba naye abaddewo kati mukadde mu maziga amangi ng'olosalo ng'atuwadde n'ekibaluwa ekitugoba mu nnyumba nga batubanja emyezi egi mukadde ne tukubira Eva oyo nange naliko ne tumugamba naye Eva batugoba mu nnyumba naye nkuba ebifaananyi nga Salo ng'atuwadde ebbaluwa etugoba Eva n'akwata n'asasula emyezi egi 3 egy'ennyumba n'alekayo omwezi gumu naye olwedde twali tulina ne gwe tutambula tuva mu mwaka oguwedde Eva we yamala sasula emyezi 3 n'agamba nze siddamu sasula yadde n'olwataano nze sina ssente maama naye nga yatubuulira nsonga ki kati tuba tuli awo yali akamala osasula ennyumba ezo n'ayitawo wiiki emu maama yalina omudaala gwe ekitebi maama kyava ajja yajja awaka kuba nze ndi mukazi mulokole kyava ajja n'aŋŋamba Moolini Eva yankubidde essimu n'aŋŋamba ekakiri omanyiyo mukadde n'amugamba ekakiri mmanyiyo naye n'amulekaawo ku lunaku lwennyini lwe nali ngenda mu kubuulira enjiri n'ensanga muganda wange Joyce n'aŋŋamba omanyi ekiriwo nti kiki
Eva agambye mama wiiki ejja tufune emmotoka etusengule tugenda Kakiri. Bambi twawunga. Twayite tukiwiranko tukulidde mu muzigo tukulidde mu mbeera yakwetetenkanya. Olw'essanyu eringi twawunga. Nzijukira okwebaza muganda wange. Nentekawo emoji obutawera. Ne mugamba mwana mama tweyanzizza. Tubalete tukimanyi. Nti munnango badde oyina kyoteesa obadde oyina kyotetenkanya. Twale tumanyi nti badde ogenda tuwa surprise. Munnange weebala otuwonyezza ki omuzigo. Netumugamba fenga twesunze. Netumugamba obawala obawwa kasita mukadde omujje muki. Mama nga takyategera mama yasanyuka n'akaaba. Twasanyuka. Era ne tukubira amasimu betwakubira mikwano gyaffe gye bali batujulira. Banaateekawo mu comments. Ne tubakubira ntibagamba bannange tugenda Kakiri. Ne bambuuza Moolini bulijjo muzimba nga tetumanyi ne mbagamba munnange Eva yatukubyeko ki surprise. Era nzijukira okugamba muganda wange oyo Joyce nti omanyi nze kamala ova mu njiri nja kudda birabika si bituufu. We nava mu njiri nakomawo nga bituufu. Eva nga tuli bubi mutegeke mukole ki muve wa Saalongo kuba omwezi atwadde emyezi gino gyonna ebiri agitusonye n'ogwo gwe mulimu. Ayagala mukole ki mugende bambi ne tusanyuka mama wange ne yayongera okwagala Saalongo ne Naalongo. Okiwulira era olwali olwo mugwokusatu ne tusenguka Saalongo ne Naalongo batuyambako tetwayina ssente ne batusengula ne batuleeta eno we twajja eno fe we tukitegeera nti waliyo nti mulongo yali azimbayo kubanga fe batwajja buzi nti mulongo yali yazimba eno ye yaleetayo Eva. Awo tutandika okutegeera nti wakati ndowooza mu kaseera kana akatini we baafunira omukwano Eva n'amwesiga nnyo n'amuweereza ssente n'azimba. Era ffe twasanga ennyumba ennene nnyo eya Eva yadde tewedde ffe twasanyuka kuba twamanya akoze nnyo teri muntu gwosobola kuwa ssente n'atuusa ennyumba ffe twalaba nga kya mugaso nnyo abantu balya ssente z'abantu ffe ne tusanyuka nnyo ne twagala nnyo mulongo ne family ntujagala nnyo bwe nti omukadde ne tumuleka eno kuba nze nali nyina okuddayo mu kibuga njiye. Eva n'atugamba era kwaye twajja eno nabeerayo omwezi ogwo Eva n'atukubya essimu n'atugamba ennyumba yange eyo mugiraba temwongerako yadde n'ekintu n'ekimu buli kimu mulongo yalina okukikola. N'agamba n'ebintu byange byonna mulongo yabimanyi mulongo oyo temumanyi byakoze eki byankoledde. Netumugamba naye nga wamwesiga n'agamba ye namuwa ebintu byange era watuusiza ennyumba yange. Netusanyuka era mukadde ne Eva n'agamba naye sigenda baweerezanga kyakulya Moolini mutetenkanye nammwe nga nange we nnoonya ssente ezikola ki ezimaliriza ennyumba. Ne wakati mu kaseera kano nga womanya ebyennyumba twafunanga oluusi ng'oba toilet biki ne tumugambako n'atugamba buli kintu kyonna ekina erawo yali amutuma kinnange ng'atugamba kinnange ajja kukola ki ajja bimaliriza nze nateesa naye twateesa asooka amale kalinaye nange nkole ki malirize yange kuba twagala tukole housewarming. Wamala wayi tukole housewarming nzije tusanyuke nyumba mama wa baddamu ita mama Jane mama wange Jane tusanyukire ku mama Jane ne mulonga akole ki asanyuke. Munnaye nga tubuuza nga omanye ebiritingana nga nabo benyini batugamba nti mulonga ayingira mu gwa kumeka mu gwa 10 omwaka guno ngera nabo banyini bagamba mulongo gwe 10 n'ogwe 11 tagusuka. Ngera abazimbi batugamba ennyumba ya mulongo kwa bafe twajjo egize nga batugamba ennyumba etugizimbye emyezi emeka 5 ekana gye tulabye kufenga tugamba bannaye mulongo akayina ssente kuba yakola mulago simanya department ya accounts fenga tetumanyi nako nti nno balina enkwatagana bo gye bakwatagana oba n'oli kale n'asindika y'akasente. Munnaye nga tusirika tuba tuli awo nga ndi mu kibuga kubanze nali nagenda mukadde ne muleka kati nga abazzukulu bajja ne bamulaba nga nyino tetenkanya adde mbadde sinafuna mulimu naye nga nsindikayo omutwalo obe mmeka kubanga sagala kulumya Eva abadde n'obuzibu ng'omutwe gumuluma. Okiwulira bamutwala ku ne Dubai yonna bakimanyi twamutwala yonna mu CT scan bonna ne bamutwala obulwadde bwabula. Ne tuko kwagala Eva de Uganda Eva n'agaana paka we yakomawo ne tumutwala emutundu apasatom ne bamusabira Eva naawona omutwe waliwo n'omusumba omulala gwe twamuwaako ne bamusabira musumba Jemima naawona omutwe Eva n'addayo era nga tumanye kitawanya Eva mutwe in that mu mutwe ogwo yafunamu ne pressure ngera fe waliwo twatunga nga tumanyi Eva agenda tufaako nga tukkiriza naye mukusaba ate Mukama n'akola ki n'amusasira kati omutwe gwali gwawona nga Eva takyakola ki nga takyakaaba na mutwe. Okiwulira so kati tuba tuli awo nga batugamba embaga ya mulongo etuuse Eva nga atukubira essimu nga atugamba
kuba isebe naye ali atugamba talina ssente era nga naffe tukkiriza nga tugamba Molini nyine ebbanja we yatugambira newola ssente empitirivu mu banka ye Dubai ate banka etali emu ne tumugamba ssente ezo zonna iva ziwebola waziteekawa timwe temufaayo olonga ssente meka teyazitugamba babitugambye juzi wano banne abamuterako emikono nga nyingi kati nga iva nga tugamba mama nyina stress kati lumu yakaba n'amaziga nga mama ntalina kyakwengana ngesikola mama namugamba iva kinamugamba mama nsibira mazzi kasente kenkola banka ekolaki ekatwala mama amabanja gakolaki ganzita kati tuliba tuli awo nga tugamba naye nkomawo mu Sebutemba nyina okubeera ku mbaga ya kinnange mulongo agenda kuwasa era ndi omu kumperekeze yaffe tetwakitwala nga kikulu kuba iva mukwano gwani gwa mulongo era naffe tusanyuka kwa ne family tukolaki tujagala iva nga agamba akomawo yasabye live nga munnange nga bateka mu group z'embaga nga tubirabako byonna terwali olwo nga iva akomawo Uganda twawulira nabuulizi nti iva yakomyewo iva we yadda tugenda okuwulira nti yatukira wa Nalongo erije mwava je twave walandiro di waffe ekiteri nga batugamba yakabeerayo wiiki emu era nga oba nakubirako ne ku Nalongo sijjukira nga ffe tubeera na veryoke nakyo era nga iva mutsindikira ku WhatsApp message nga ngamba gye wa Nalongo naye nga family nga twemulugunya nga tugamba nayo mwana nga yakyuka iva natatukirako na waka ebiseera twalina n'okwanjula kwa mwannyinaffe naye ng'olw'okuba embeera ne ssente okwanjula kwe ne kubouncing ne bakusatu nga twamugamba dda akuleke ne Iva oyo nga yamugamba kuleke era Iva ntumubuuza ntunga Iva tiketi ssente ozijjewo ezirinnye tiketi okujja eno ate ng'ogamba olina amabanja n'atugamba kinnange yantaddemu tiketi ne tugamba kale kuba mulongo ye tubadde tumulaba nga zo ssente alabika akolaki azirina ne tugamba kale munnange ng'okwanjula kuggwa oba mukadde tetwagenda okwanjula fena tetwagenda okwanjula kwa kato kuba byonna yali abikoze okwanjula nga kwa 21 ng'embaga ya 28 bakite mwagenda tetwagenda embeera tetwali bulungi ate mabye ebiseera nze nalinamu n'emikolo neŋŋenda kubanga oli naye yali mukwano gwange nyo kati ne tumanya nti tujja kubeerawo ku mikolo gya mulongo ku mbaga wenva ku mikolo egyo era twafuna ffenna embiro nze gye navaako ejange nze nendowooza nti emmere gyendidde ku gundi yendwaziza mukadde ajja ku mikolo gya mulongo kuba yali ajja eri mu kibuga gye nali mbeere wa maama wange muganda we mukadde wajja naye ng'oluto lumuluma n'akazzukulu kayajja nako ffenna nga tuyitamu buyisi affe lwe tutakirugira ne mugamba maama Iva ebbanga lyamaze muno ezo zaali ziweze weeks 2 ne mugamba maama Iva ebbanga lyamaze muno yali azzeeko kulaba ennyumba gye yazimba yali agirabyeko mama nangamba ate omwana olowooza yajja olunaku lwe bajja ne mulongo yamuleeta balambula ennyumba nga bayitiddewo buyitizi Iva najja n'ayambukako kati niye wange waka lwe lunaku lwe yasooka okulaba ennyumba ye bwe yajja ne banne mama waagamba ne mulongo yaliko bwera enkuba yali egenda tonya ndooza kyekyabambusa oba neeno mulongo n'atuuka ndooza baali bakooye ne yeebaka ne beebaka otulo mu nnyumba yaffe Iva n'afuluma n'agenda alambula ennyumba ye Iva agenda okudda ng'akaaba mukadde n'amubuuza Iva okaabira kimbu n'akaaba mukadde n'amulemerako Iva okaabira ki kati bano banne ne bamutunuulira nga nabo beebuuza akaabira ki bwe yabatuna kwegamba maama oba oli awo ssanyu lyerinkaabya tegedde nti ennyumba ya Iva yanjawulo n'eyammwe ennyumba ya Iva era yeeno ati kale ffe tutitayiye yadde yagibuzimbira mukadde ffe tugamba ye kuba maanyi ge we bajja ono ne yeebaka n'afuluma n'alambula ennyumba bano baali beebase mudooza yajja ne banne mukadde mujja mubuuza ye yaliwo bino nkugamba bya mukadde mbukati nga yabanaawumulira wano nga bayingidde mu nnyumba mu ddiiro yaffe Iva n'afuluma alambule ennyumba ye Iva mukomawo yalambulako yajja ne mugamba tugende kola betooya amazzi gayingira kati mukuva eri nabo yakaaba kati ne mubuuza obadde n'agamba sanyu nga banne bamutunuulidde anti simanyi fena tetumanyi kati anti baali baveeyo Masaka nga bakooye kati naŋŋamba kirabika sanyu ne mugamba munnange yatuzimbira omwami oyo Mukama amuwa omukisa abalala balya ssente kati kyo kyali kyebase nkuba n'etonya yali nnyingi kati bwe yakya ne mugamba olaba saagala kufumbira mu nju omukka gumpisa bubi njagala wa akayungu wano
Nagamba mama ebyo byonna nja biraba nga nkomyewo ku Sunday. Ngamaze embaga ya kinnange. Ngamaze embaga ya kinnange ne mugamba yii lwaki tosuzeeko wano. Nyina bye nkugamba. Ngamba tulina okunoonya engoye ez'okwambala. Kuba yali mperekeze. Olonga mikolo teginaba kuggwa. Baali bava kwanjula eyo Masaka. Kuba ffe tetwagenda. Okwanjula kwa mulongo. Kati enkuba bwe yakya ne bagenda era teyampa wadde ekikulu. N'omugamba nti okusaba. Namugamba naye kati yiva omaze wiiki namba ng'ozze. Togenzeeko mutundwe okusaba. Kakati bannange gw'olwala. Nagamba mama totandika. Nansitopinga ne mugamba kale tewali buzibu. Ne bagenda ne balinnya emmotoka yaabwe ne bagenda. Kakati ekyo wekigwa embaga neetuuka mwami SB4. Embaga weetuuka bu clips bonna twabulaba. But before embaga etuuse Eva yali yatugambako nti wajja Uganda agenda Zanzibar. Teyatugamba nti bagenda bonna ffe yatugamba agenda kuyitako Zanzibar. Akomewo agende. Kati ffe nga family twayinga munaye tumuti oluuso mubuuza. Ne tulowooza oba Zanzibar ayina yaani. Ne tugamba oba ayinayo boyfriend. Naye wano ng'emikolo giwedde mukadde akomawo ngamba Eva ngambye nkyagenda Zanzibar n'omugole ne banne. Kati nze ne ndowooza ne tulowooza oba omugole yayagadde abatwale ku trip n'emperekeze. Munnange mukadde ng'amusaba transport ng'amuwa emitwalo 5 egimuzze Kakiri. Nga Eva tuwulira nti kuba Eva yali embaga yagwa ku Saturday, Sunday ne bagenda mbu Zanzibar. Bonna. Twali tumanyi bagenze bonna. Mama leka malirize. Twali tumanyi bagenze bonna. Era nze we nali nkimanyi. Naye tuba tuli awo nga batugamba Eva yagenze ne Kato n'omugole ne mwannyina. Bali abantu aba bana ne baby kuba bano balinawo baby ow'emyezi. Kati ekintu ekyo nakyo nekitutrabulinga nnyo. Mama nangamba Molini kuba ye mama yeta nakitegeera nanga Molini Eva Zanzibar eyo nga yankubira essimu nanga Molini Eva Zanzibar eyo yagenze kukola ki omutima nga gunkubira omwana oyo agenda atya ne bali ne mugamba mama nange simanyi mbadde nga nonzo ogumugamba mama simanyi kubanga nange nga nyina stress zange ne mugamba mama obula simanyi munnange nga ntandika kulaba Eva ku status nga nange gyali nga nange sirabangayo era nange nalowooza alabika ali Zanzibar nga nebimu ku bye nalaba ku status waliwo balaga nga bali mazzi nga gatukula nnyo nga mulimu enfudu ze ndowooza eyo kirabika Zanzibar era ne banne baabiraba ku status ne tulabako naye ebifaananyi byonna nga tulaba mulongo Eva na muganda we Tendo. Kati wakati mu bintu ebyo nze nga Morini ne mutima ne ngamba yiyi lwaki mu status zino siraba mu muka mulongo ekintu nga kimbuuza ne ngamba why kirabika ndowooza mukazi wattu ye type simu amukyakaze kirabika ndowooza mukazi wattu abeera mu kuyonsa mwana we kirabika ye si byakola ki si byabaako ate omutima omulala ne gungamba oba yakwata video nene ngamba ne maama okuva bagenda yo omukazi atabeerako out na banne kiki wenagenda okola nga bigenda kunnumya omutwe n'enkola ki n'ekita meanwhile ngera tunyumya bwe tutyo but not mpola ebya family hivyo okoma wodi kuba namugambako njaga tugendeko ne mujimu nga yagejja okufa obufi nze saamulabako mukadde yamulako ku mikolo era nzijukira wale ne bye namugamba awo nga byenjagala mpe nga muganda wange naye ngeri gyayogera ngayogera talina maanyi nanga tujja kulaba Molini we nnaaba nkomyewo ngera alaga nti akola ki akomawo munnange olunaku olw'Monday nga lugiyita Tuesday ng'eyita Wednesday ng'eyita ku Lwokuna nga 3 nzijukira zaalina ssaawa 9 zaali ssaawa 10 nali ngenda na buloba ebuloba eyo tulina yakataka nga gye ngenda kwata mukawa kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyongera mu maaso n'emboozi ya Eva kati omugenzi tutuuse wano ewaabwe batunyumiza olugendo bayiseemu
ne Eva tuzo kumanya kituufu kyeki onokubeera nga family nefuna obwenkanya ddala Eva yafaaki Eva yafaatya naye nga tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga abatuteekamu akasente bebaziwa and sons bali awo ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna owa beddings balina amasuuka blankets duvet covers mattress covers buli kimu ekya beddings bakirina bali ku Mukwana Arcade awo wamu ne bannaffe abakolera kannana abo mouthwash wewe ne wenna tewanyizibwa n'endwadde z'akamwa akamawa kavaamu akaswa akabi senyesa nnana onywa ekyokunywa ekinnyogogoba ekyo kyamanyo gakunyenyeera senyesa kannana osenya amannyo gakuvaamu otusayisaayi senyesa kannana abo mouthwash kasangibwa ku mudwaga shops ezikuli okumpi wamu ne pharmacies zikuli okumpi osobola okukafuna kannana ate nenyo wawo wangambidde nti bwe yabagamba nti omwali mugamba kiraga nti ze nakyuka ebyo biri mu maaso ebyo yabiŋŋamba nga nedda ekyo yakiŋŋamba ali Dubai bino bye twawuliziganyanga ku ssimu kuba waliwo era bye twali tuwagalanga mukadde ono yeetaaga gundi iva naagabula nze mwandi nkutte mpola ebya famire sikyabiriko nnyo nze nakyuka pozi noono alina kye yamugamba naye ajja kitegeera naagana nakyuka kati nze nendowooza oba kuba nange kennyini ennaku zino mbadde munaye bimanyi ebyensi eno tuuka ekisaana okoowa abantu nogamba kanve ku nsi embeera ekunyize namugamba nga nze manyi bino ebya bulijjo nti nga wonoova ku bantu newegendereza namugamba iva nange nakyuka mama gwe mugamba kinaga nti ye yakyuka Joyce ye yamugamba Joyce ono ye yamuyogera naye mbu namugamba ye yaddakwa ye yasandika kubeera n'abagagga simanya Joyce kakyogere yagamba atya batyoba we yakugambira wamubuuza Eva namugamba kubanga Eva oyo buli wabadde akomawo e Uganda zabadde amukima nga tuteekateeka ne batwange naye ku luno teyatuukira wange ate sinze yamukima naye mukwogera okungi ennyo nga bakatandika relationship n'oyo kato namugamba muganda wange nga wakyuka nnyo nange leero wanvuddemu nze munno nangamba Joyi wange sobola kuvaamu naye kati olulimi lwentegeera ntegeera ssente ate nkolagana n'abagagga abatalina ssente sikyakolagana nabo ne mubuuza baani abo nangamba muganda wange nakunyumizaako sitori naye ebisigadde tujja byogera nga nkoze eki nga nkomyewo nange nemmenyeko omutima kubanga omukwano gwali mungi era nga baganda bange bonna bakimanyi nti Eva buli kimu ekikye era nga tugamba Joyce era nga ebisinga babibuuza nze naye natuuka ekiseera nemmenyeka nga we mugamba tawuliriza ampoleza eki kolagana n'abagagga so abadde kyatunyonya nti ennaku ku Lwokuna kati ku Lwokuna mba nnyina gye ndaga eyo e Buloba nenfuna essimu twalina mu jjaamu oba pulezidenti yali ayitawo ne bankubira ne baŋŋamba bannaaye nga bitalo omuvubuka eyankubira azimbira bannaalongo nnyumba tubali tumumanyi nga yabazimbira amayumba gaabwe egizamba pankisa zibomosi yatereeza bamuyita Emma nga Emma nkubira nga ngamba Morini munnange nga bitalo nga mugamba bitalo ebyani bitalo nnyo ebya Eva bannaaye sadda mukola ki olwo essimu anagikubira nga Eva bakyali Zanzibar kubanga wiiki eyo twali tumanyi Eva aliki Zanzibar ate Emma nkubira angamba Morini nga bitalo ebya Eva nga womanyi nti omuntu that is a shock obviously ndowooza abantu abandaba bayinza okundaba oba twali oba bayitawo nankuwadde oba wa nawunga amagulu gange gamenyeka ne bankwatira ne banziza ebbali kuba pulezidenti yali ayitawo nzijukira omusirikale okugamba oyo mumuzza eri nga sitegeera nawunga nnyo it was a very big shock munnange ne banjoolayoola era bannindako nnyo okutereera kuba nali nnyina owa booda antwala owa booda ne bamugamba mugumiikiriza ajja kugwa nkaba nengumiikiriza era nzijukira owa booda okubanga nzizaayo ewaka gye nali mbeere wa maama wange muganda wa maama nga nkaaba bukaabi nga sikyategeera nebuuza Eva afudde atya naye ngaawo tebannakubira muntu yenna basookera ku nze ndowooza babagamba musookere kwani ku Morini kuba nkiwa kata amawulire yagamba bazadde be kati ndowooza nga ne bazadde be tebalina we batugamba
ne bagamba Emma akoleki atugambe. Emma nangamba era wentuuka nendyoka mbagamba kati awo mukubire ba Joyce, ne tukubira Joyce ne bagamba naye mukadde temukola ki temumukubira. Ivan tuina mwannyinaze anzirako yali solotinga alina batutte akola mu tourism wansi na telefona ye emirimu. Ne mbagamba oyo naye tulindeko mukubi kuba ye namukubira nga ali mukuvuga. Ne mugamba kale vuga. Ne mbagamba nayo temumukubira. Ayinza okuba ina abazungu babandi bavuga babantu n'abatomeza kuba yangamba nyina abantu benvuga. Banaye nga tukyategereke kaffe. Banaye nga tutegereke saawe eyo. Bwentyo nga omanyi obudde tebulwa. Kubana agenda egundi nga lasitegeera nyina mukwano gwange nafuna yamperekerako. Wa boda yali alina okunvuga ekiro ekyo. Bantuse ku taxi najja ne mukwano gwange. Nzije nyibikire mama. Kuba nagamba buli muntu yena temugeza ne mbikira mama wange. Nanjagala negambire mama wange ng'ekizikiza kizize nga tetukyategeera. Naye nga tunamanya Eva afudde ki tukyali mbiwoobe. Ndoza ne bali eri. Kati bwe nalabanga amasimu agankubyo ngenda olonda baba nalongo bakuba basaalongo. Ate nga mmanyi Eva bali nabo bana boli. Ne mmanya nti muganda wange bitufu akoze eki. Era nzukira amasimu gonnaago. Baganda bange aberi bakazini bange bebaga kwatanga. Ne bakakasa nti Eva afudde. Oba one Joyce bamubikira. Ne babikira ne Aleni. Era naye muganda waffe. Ne bitusobera. Nenzije eno mukadde bimanyi ebyokubikira abantu abakulu. Natuka eno sawa 2 ezekiro ngandoza bali bakuba nabo bajje tukumeno olumbe kubandoza mbu bali bo bategesa olumbe balukumerye wannalungu. Naye balabanga nzize eno olyoza ne bikyukamu nawulirako biwulizi. Munnaye tumala obikira mama ne tubeera wano nga tukaaba wetwebuza Eva afudde ki. Wakati wa abantu bujukira bategedde. Mbaku nenzire ngulu ekiro ne mbabuuza banaye Eva yebagamba yafudde ki kubanzi jukira nayogerako ne nalongo oyo bane salongo ne batugamba Eva afudde accident. Ne tubagamba accident etya ne batugamba bannalongo benyini be batugamba era ge mawege twasoka okuyisa mbantu. Ne batugamba Eva abadde maaso nga atudde eri Zanzibar gye babadde bu Eva yali maaso nga atudde mu motoka nga bagenda ku trip. Bunaye nga atudde maaso engeri gye yali omunene mbu nga tasiye musipi. Kati mulongo ne mukazi we ne mwannyina Ttendo nga bali mabega. Bu driver ne yekanga we yasibe motoka Eva n'ayitamu n'afa. Accident ye ne muttirawo. Ne tubagamba abasigadde balamu nti balamu bakoze eki babaddusiza mu ddwaliro nga batugamba obviously naffe ne tukkiriza kuba tulabye accidents nyingi nnyo ezibeerawo ng'omuntu omwafa. So twete tulina we tukiwakanye essaawa eyo. Munnange ne tukaaba ate kasaba tugamba balala bali bubi. Ne tulaja ne tugana naye bannange Eva ate yafuddemu ye kakaye nakyo ne kituluma. Tuka muganda affe bannange yandisigadde ne banne. Ne tulajana. Tuba tuli eyo ku ssaawa azaali mukago ogw'ekiro kuba bali baakuba essimu naga mutuuse mulijje muliye kakiri nti nga ffe tulina nga kumakyoto wano nga tukaba byaffe munnange. Tuba tuli awo kuluye ekitebi nejja nalongo yajja ne kuluye kuba bamumanyi nnyo ku kyalo baludde nnyo ku kyalo. Ate mukyala muziisi bamumanyi ne kanisa bakyala abakristaayo maka ga kikristaayo gamanyikiddwa nnyo mu kanisa y'ekitebi. Era yajja n'abantu be bonna baali bawerako naffe abamu nga tubamanyi. Ne bajja ne batuyamba ne batukumira egundi. Kakati ate ffe engeri gye twalimu ne kiri tetuyina. Twali tulina okukwata abantu bano empola kuba ffe twali tumanyi tufiiriddwa nga tumanyi na bijja mu maaso. Tulowooza maiti ya Eva tukaano tumanyi ssente. Jukira ffe essaawa eyo tumanyi accident. Tulowooza maiti ya Eva tulowoozaamu abantu bagenda kulya ki ate tulina ennaku eno we tukaaba. Kale nga tulina kukola ki kubeera nga munnange tubasa kwegamba tukwatagana wamu nabo. Munnange nga tubeerawo abantu bannalongo bakumye wano bagizaawo abantu bazze kiro manye kiro oba okirabanga ekyo naye nakyo kibanga ekiwanvu because ebintu byonna babikolaawo ne bafumba y'obumere. Nalongo ye nga takyategeerekeka. Nalongo bamuleeta nga akaaba ne batugamba oyo mumulaba yazirise dda wadde engulu. Butufu naffe ne tulaba nga kye ekitufu Nalongo alumiddwa nga ffe kuba Eva gye yatuukira. Ate nga tulinamu kali nti eno famire wafuuse famire Nalongo kimulumye. Nalongo yakuba omulanga wano era nabasirisanga babiri nze nga wensiisa maama wensiisa Nalongo kubanga ndaba bafiiriddwa muki munnange nga nabo benyini tebamanyi kigenda maaso bamanyi be babagambye.
twali tuli awo ng'abaana b'e Dubai bakuba olwo amawulire gakoze eki gasaasanye ng'abaana b'e Dubai batukuba batubuuza Eva afudde ki nga tubagamba abaana b'e Dubai Eva afudde accident ng'abaana batugamba mutuwe ku bifaananyi wa nga omanyi abaana b'e Dubai abaana jjukira tebali kuno baagala kumu kati nze bankubiranga nnyo kuba baali bamanyi nnyo nnamba yange era nze abantu abamu saabakwatanga nawunze namba ezimu nazikwasanga oyo mukwano gwange Bosco gwe najja naye simu nagimukwasa kati nalaba abaana b'e Dubai bambuuza nnyo ebifaananyi nze nalowooza kira ne ŋŋamba nno balabika baagala teeka muganda wange ku TikTok bakole ki saabaddamu ne babuuza ebifaananyi nga sibanye ga sibakola ki abaana ne babuuza ne ŋŋamba nedda kati bano abantu abajja bakuba amasimu mutulagirire bajja olwo kati tuyise mu olwokuna luyiseewo ekiro olwokutaano lutuuka batubikidde eggulo abantu bajja tutuuka olweggulo olwekutaano tuli awo tubuuza Eva atuuka ddi omulambo guliwa bakubira mulongo ffe nga awo wonna tumanyi statement egi awo wonna nga tumanyi Eva yafudde accident yabadde maaso era gye twatambuza abantu banjulira kuba gye baatuwa yabadde atudde maaso n'afa mulongo we yabagamba bazadde ba mulongo nga yebatugamba okiwulira lutuuka olweggulo abantu bakuŋŋaanye baweze abamu ku bantu abajja emikwano gyaffe egiri close ngera omanyi nti abantu tukola emikwano mwe mba mwawunze dda bo munnaye ndowooza abantu abamu bamanyi oba amateeka bamanyi kyebava batugana naye mmwe muli wano mukaaba accident yo gye bagamba yadde omulambo tegunnatuuka wano obukakafu buliwa kyenva mbasirisa nga nabiwuliddeko dda ekiro bambuuza ebifaananyi ne ŋŋamba bano nno bano baagala ebifaananyi tetukola ki tetulina bali kye baatugambye ekyekyo nga ffe twakkiriza dda kye baatugambye kuba famire tugimanyi yaffe tulemeko netugamba ne twagala bifaananyi kale ne baba tebatuwadde twagala batulage ku bantu abalala bali mu malwaliro batukubire kube baddusizza mu malwaliro kyenva mbagamba bannange temunnemerako nze sigenda kusobola kugamba abantu abajja kulowooza tetubeesiga ate be bagenda otuleetera omulambo ate be bagenda otuyamba ku byokuzika ffe tulina ki ssente omukyalo omukyava ŋŋamba nti kati bwebwe buzibu mwe mugenda ne mufiirwa abantu olw'okuba mulina embeera embi tomanyi na kisse muganda wo kati mwe olw'okuba muwulira mwagala babafiireko ku mufu wammwe temwagala kumanya mazima kyenva mbagamba kale kansindikire mulongo musabe ebifaananyi kola mulongo tanaba kujjaye nga bo bakyali Zanzibar n'amasimu gakola ki olwo nga ne baana abawa mulongo bali wali batudde ffena tumanyi kiddako munnange nga nkwata essimu era nzijukira nagamba mulongo mbuwaliwo nga njagala mulaga nti sinze namunga munnaye abantu bandi bibagala ki bifaananyi bya accident oyinayoko ku kifaananyi kyonna ekya accident okole ki okituweereze mulongo teyakola ki teyanziramu message nagi ignoringa nembaga abanaye tanzizeemu mwe mukole eki mumwebuulize nze mumutidde ajja kugamba tulina kye tumulowooleza nga Joyce ono asindika message nga yagamba nze mumpe olwo nga naye atandise olwawulidde ebigambo ono eby'abantu naye kati atandise okugatta nze nga sinnagatta nze ne mama wange twalwawo nnyo okugatta nga Joyce asindikira mulongo audio byonna mbiina wano tebinnavaamu mulongo nga asindika ekifaananyi nga tulaba ebox ngenda kikusindikira nga tulaba ebox nga gamba muganda mmwe wuuyo yiyo might bali nnyonyi bamuleeta byonna ngenda bikulaga ngera mbalaga bannange Eva wuuna afudde mulongo akoze eki ng'abantu bangamba Maureen oba wabaki tugambye ebifaananyi bya accident tetwagala box Eva mwali twagala scene ngambagamba abulamba buulire nze temugenda kunkyayisa famire bali abantu babadde batwagala nnyo batuzimbire Eva abeesiga ngambagamba mukwate ennamba ya mulongo mumusabe ebifaananyi nga n'ab'e Dubai olwo nabo batabuse bakyasaba ebifaananyi ng'ab'e Dubai mbasindikira ennamba ya mulongo direct ng'abantu batandika okusaba mulongo obukakafu tuba tuli awo nga ffe tutudde wano jjukira nze nkyalimu okubuusa ng'abantu bajja bakubidde mulongo abangamba omanyi mulongo watudzeemu n'obusungu obungi mulongo atugambye tewali bifaananyi bya accident kye mulina okumanya ng'abantu abo bakola ki batabuka kakati nze munnoowo eyayita manyi kigenda mu maaso nga nsituka bulungi nnyo nga ngende wa Nnaalungu namugamba Nnaalungu basaba ebifaananyi bya accident abantu babiraba baagala mulongo talina bukakafu nga Nnaalungu ataakola ki ng'atabuka bwe tubadde tukkaanya nga ngamba Maureen mwandibadde mugira mpola kuba ebintu bino temumanyi mwana wange engeri gyabonyebonyemu nga Nnaalungu ngamba omanyi n'embeera gye balimu
omanyi nembera mama ume jalimu mama ume yamuka mwana omanyi nembera tendo jalimu tetumanyi nawe bali esawe ne babona omanyi sente zigenza okweta omulambo gwa Eva wano nemuga munange mama nsonyiwa we yakastagire ebyo nenetonda nemuga munaye mama nsonyiwa naye munange ebigambo mbiwulidde wali nenga kanzije nkugambeko nangamba munnamu ali eri ali mukubona abona kuleta mulango ate mutandika kuleta ebyo nengamba bana abantu bannange mubireke kumbe wana abantu bakoze eki banotinze dda abawiba amagezi kati olwo Ivan atukubira ali kumpi kutuuka simanya wa ajeno kati bana abakyala n'emikwano gya Eva egimu mwalimu bana abana abasomyeko nga bagamba Ivan olwo nga nze simanyi tebakyayagala kuntegeeza kubanga bategeera buli kye boogera nkizaayo ewabannaalongo bannaalongo baali awo waggulu nga boye bali kiriki yaabwe nga bano kye boogera nze nzirayo eri nga njagala obumu baleme tusibulirira mu kufiirwa munnange nga bano bateesa Ivan nga bamugamba Ivan ita buyise ogende kuki ku airport nga n'emikwano gya Ivan nga nabo bakola ki emmotoka zaali nnyingi zajjanga nga wezigenda nga nabo bakwata emmotoka yaabwe nga bamugamba katukusangeyo nze kyesaakola ki kyesaategeera kubbirako bano kuba osanga kubbirako bano diru yabali yandikoze gye tugendako kati tuba tuli wano olwo ziri ssaawa mmeka 5 meka kuba abantu batugamba omulambo gusimbudde guli kweya nange bano nga nabano bagamba banne batugambye gukoze eki kati ate wana abantu nga bagamba omulambo nga gusimbudde mangu neffe byo ngo tetubitukwatako nga munnange nga Ivan tuba tuli awo bazaali ssaawa meka nga batukubira nga batugamba molini omulambo guguno wano bagutusuulidde wano naye banoonya bakato bagala bakwata ku ekisaawe entebe abamu obukisaawe batugambye tebayina bipapula naye babuzeewo tubanoonya tetubalaba kati bano Ivan ogende eno bano babawa amagezi basookera ku poliisi y'Entebe basookera reporting ti omuntu engeri gyafuddemu bagitankatanka olw'ensonga tewali bukakafu bo bagendera ku bifaananyi tewali bukakafu bwa accident kyebaaloopa kati ate baba batuuka ku kisaawe ab'okukisaawe babagamba kubanga bano batuuka ku kisaawe ne babuuza nga bano tebannatuuka jjukira bano baali tebakimanyi nti bano bagenze ate nange ne sibagamba bano batuuka ku kisaawe babuuza wano waliwo omulambo gujja gwe musuubira ab'okukisaawe babagamba tetulina mulambo n'ogumu gwe tusuubira kuva Zanzibar nekira tetulina mulambo n'ogumu gwe tusuubira ku kisaawe wano okujjako omukyala ali ogwo ava US amannya bagalina bajja bakuwa bo beetegefu okwogera nga baboogera nga na mukyala mukulu kati ate bagenda okulaba bano ate batuuse ku kisaawe Entebe emmotoka ya funeral service yaliwo nga yazze dda kati tebamanyi oba emmotoka eyo yaleeta omulambo gwa Eva tebamanyi mulambo gye gwayitira banoonya bano ate babuze kati ate babyogera ng'era womumanyi nti nali nkola ki bajja bakuba amasimu eno tibali babuze sikitegedde emmotoka yatuuka nga mulimu omulambo gw'abakwera bano bagamba emmotoka yalimu omulambo bakale boye bagamba bajja biba bulungi statement zeyo sizimanyi nekambeko ze nzijukira naye bano bagamba nti empapula bano baali tebakola ki tebazinira mulongo n'abulawo kati bano bakuba essimu mulongo ababuzeewo tebamulaba kuba poliisi yali yagala bakwata mulongo n'abulawo kati nzijja mbigamba ate Naalongo ti Naalongo bakugambye mulongo abuze temulina bipapula ho kumba ate ne Naalongo kumbe nze nga simanyi nti bye nabawanga nga ate babiyisaawo eri kati kumbe ndowooza bali oba ndowooza balina kumbe bali kumbe bali ndowooza baali bakola ki nabo beetereza tebalina bipapula munnange ffe nga tuli eno kakiri nga Naalongo atabuka nga Saalongo alyoka atabuka Naalongo nno yali mukakamuko kuba naye yali yawunze dda Saalongo nga alyoka atabuka ng'agamba oyo muganda wammwe ankubidde esimu olwo Ivan nga ategedde ekituufu ne bali batabuse bategedde ti omulambo bakukusa mukukuse waliwo ekikyamu kati bano mukutegeera ekikyamu bakuba amasimu ne babagamba ebyo mukukuta tugenda kukola ki kati awo Saalongo ate n'atabuka eno n'amugamba tya tukukuta tubayambe tubaleetedde wano omulambo mumanyi sente ze twonoonye kimbibi bayogeranga ssente kati nga nze awentira ddala nga nze saagala bakoonaawo nga mmanyi bajja tuvaamu tuboneebone n'omulambo nga tulina ki sente ate nga tulina bituyambako kyemba ngenda nembagamba Saalongo mu nsonyiwe nafukamira wali nembagamba Saalongo Ivan byonna byayogera munnange mu nsonyiwe temunnakola kintu kyonna n'ekimu ng'abantu bandaba banjulira abaaliwo nga nkwata bulungi nnyo famire eyo kuba nali njagala tubeere bumu olw'ensonga nti nze manyi babadde bakwatagana nani ne Eva munnanga Ivan nga batukubira nga bakaaba ba Aleni abaana bali mikwano gye bajjuli nga batugamba omuvubuka tumu recordings byonna bye yabagambye mu kusooka si we biri recording tuziina buli kimu omuvubuka tabadde na bipapula awaddeyo buwi nga batugamba molini tuli mu kugobera mulambo twagala
kubanga mbu olwali otuuka Ivan nabagamba twagala otosima postmortem Ivan nabagamba twagala postmortem kati mbu mugundi awo ate ng'ono alabika yali tajagala bwe wali akagundi akangi Salongo naye bwe kutabuka eno bo beekubiranga kati nze nga sibimanyi anyway wakati mwayo nfe nga tuli ene kachiri bo bali eri Ivan agamba ne banne nti bano aba funeral service bali be bali balese bakwata omulambo bakoleki baguvuge bali bamandi batesa ne police neta bakwata police Entebbe bano ne batesa bano ate funeral service ne ngeyagala kudukambwe twalo omulambo bano nabo balina emmotoka ne bagobera funeral service nga balemeddeko bagala omulambo gugende mu mochale bugukole simanya postmortem era Ivan bagamba nti balemerako tine wakati mu kutambula waliwo omusirikale eyajja negatta ku funeral simanya service okutiisa bano nenga ne bantu tebatisika bunagamba wa service fuluma nze njivuge bunavuga ko yagenda okulanga ne bantu bagenda nafuluma najidize wa funeral era wa funeral navuga paka emulago ne babalekera omulambo bano ne basu era Ivan yasula ne muganange bali banne mikwano gye bamuga kasatu gusize ne ensonga tukomawo ku macha benge je yali nti ba mikwana ate ng'omumuzi tasulirira ne bagenda ne baka Ivan yasulayo ku mochale Ivan muganda wa ngakumi omulambo gwa Eva gamba tiwali no mwagu kwatako era ye yali mukambwe nnyo kati ekiro danyeyo ebibatunyumiza kyetwala tutali bajja kuwa nabembo ensonga zaabwe naye nze kyenkuwaddeko danye ekireyo zalinga 8:7 tugenda okuwulira nga mulongo akoze eki zali mwenda yajja 9 simanyi siri sure tugenda okuwulira mulongo abantu abasinga baali bakoze eki beebase naye nga bawulira kyekyatwewuunyisa mulongo wajja nange nalimu nga seebase nga nyinamu ekitengo tulinda mulambo mulongo wajja nga yatuukira nawo teyatuukira n'eri kubanga emmotoka zaali zisimbye eri olwatukirawo bali abe family of course nabo ne bakola ki ne bajja bamukuliseyo munnange omwana waabwe akoze eki nange olwawulira nti azina soka nenti ogendayo olw'ebino byali biriwo nga basalongo banyiivu ngenda okuwulira bamukulisaayo ffe natuwulira n'abali mu gundi agaba bannange nvuddeyo naye sirabanko family eringa eno abantu bano tebasiima ate abantu bano babi nnyo family eno nkopi kati kyenva nfuluma netonde nga bwadda wenkola nenfuluma mulongo lwanda banafukamirira nawo nemugamba nange tusonyiwe kitufu tetuli bulungi nagamba njagala mbabuulire temumanyi wembonyebonye na mulambo ogwo mbayambye mbaleetedde muganda wammwe bwati bweyayogera mbayambye nkutta omulambo mbaleetedde muganda wammwe mulese nfubye okulaba nti muleta taliko kisago kyonna tebamuggyemu byenda oyo Ivan ajja kutisaawa mmanyiira tisimanya ndabika nzise muganda wammwe nagamba mulina kaki mwaguze kaki wano temunnagula yadde ne hafu yakayunga wano ku lumbe bwedda buli kimu ffe abakikola sebo nganze byonno nganze ndaba byayogera bituufu namugamba tata kituufu tuli baavu tusonyiwe bwetyo we namugamba abanjuyira baaliwo namugamba munange tusonyiwe nganze manyi munnange biri byonna bali bye bakola tabiriyo nangamba mbonye mumanyi sente zenyonoonye okuleeta bode eyo wano mumanyi sente zenyonoonye okuleeta Eva mwandi nkutte bulungi kuba tewali kintu kya Eva kye mumanyi Eva yali yannesigisa ebintu bye byonna ebintu bya Eva bingi bye mmanyi ebintu bya Eva bingi bye nnyina weyayogera kwekyo ate nenkola ki nenzikakanira ddala ne mugamba tata kituufu tusonyiwe munnange tusonyiwe kituufu sonyiwanza Ivan mumusonyi wajja kwenenya Salongo kyava agamba era oyo omwana ajja kwenenya oyo omwana takitegeera Ivan ajja funa obuzibu mugamba atwegendereze ne mugamba Salongo baye mumusiba musibe nefe mukole eki musonyiwe mukadde tetulina na buzibu mba ndi awo wali munanga agamba moni ngandi eno nenenya ngenda okulanga bampita ne bangamba oyina amagezi otegeera bulungi ne bagamba ate nkoze eki ne bangamba moli ni watunyizizanyiza dda buli kyatugamba kyo twaleeri family ojesize tugeza kukulaga ekigenda maaso tokiraba wetondera otyo omuntu nga gambye temuyina ke muyina ne bagamba naye amazima gali nti tetuyinawo ke tuyina ne bangamba kati munnange beba ni mutuyambako buli kimu ne bangamba omusajja omwana yafidde mu mikono gye aziwana bagambye abayambye okuleeta bode sirwa kuba nti namwe mwayagadde muganda wa mwafe abayambye muleete bode kyokka ate gwe weetonda ne bagamba naye munsaasire nze nawunze dda simanyi ekijja kati kyenkola ki kyekijja ne bagamba naye kyemmanyi mulongo tasobola kutta Eva nga sikikkiriza nga sikirabamu mu bulamu bwange ne bangamba molini gwamanyi nerekera okwetondera abantu wakati awo abantu mulumba ate abantu ne bakola ki ne batandika ng'ekibanyizizza
atuyisa abaavu yayogera nga abantu bawulira temuyina ke muyina tubayambye twaletedde bode ate mukola ki mujja mumanyira kati abantu ne banyomba ne bagaye amazo saddako abantu ngabo bamanyi amazo saddako omwana wa munne kakati essaawa eno atagamba mbuno temuyina ke muyina era yayina bikola byonna kubanga mwana yafilidde mikono gye oba tebayina babeere kakati ebigambo ne bitabuka ebigambo bye bitabuka tuba tuli awo ekiro ekyo kyennyini abantu nga batabuse ne bayita olukiiko baganda ba mu maama famire yaffe ne baganda twagala lukiiko twagala mulongo atubulire Eva afidde ki afiriddewa na twagala kumanya lwaki anatuwa buki bukakafu twalumusaita bwina kati ajje mu lukiiko tumubuuze kasitali wano yajja ne mwannyina munnange ngasoka in fact twasoka ne mbabuuza mama ume ngataze nalongo nanga mama ume bamututte yazirise dda mubadde mugamba ti mulongo agenze yekwesadduse mulongo nalongo yayogera omwana wange mugambye yekwesadduse omwana wange adda tutte mukazi we mama ume ali bubi nnyo gwe yukira naye tubadde naye eno nanga moyini omanyi mama ume wali yakingambira wali omanyi mama ume nti essawa eno omukazi essawa yonna afa mama ume bamulesa ali bubi nnyo ebbumba lyavuddemu wano we yakwata nanga mama ume ali bubi bali mmengo kyoyagala nemugamba mama sonyiwa nze nga byonna bye baŋŋamba ndaba biki nemugamba mama nsonyiwa mama umenga alabye bwentyo kumbe n'abantu bo tebaagala kukola ki kumanya nga bakwata meeting bagitwala eri mu nnyumba eri mu kisenge eri ekisemba mujja giraba nga batuuza mulongo yali aganye n'okujja Joyce oyo yamuyita mulongo mbunga agamba nja kubiddamu byonna tewali kyentyanze nga mugumu era mulongo teyayina yadde newasale naawa tendo teyayina yadde newasale naawa wabula waliwo omwana wa ssenga waffe yatuwa ekifaananyi Eva gwe yali akwatagana naye mbu tendo yamuweereza ekifaananyi ng'ali mu woteeri tendo n'amugamba tufunye accident naye tuvudde ku accident ne tukoma weno mu woteeri ate kalongo katojjukira yagambye mnyina tewafuna accident bo ne bawunga ne babatwala mu ddwaliro Eva omulambo ne bagulekera poliisi Eva omulambo sibanya poliisi yagusigaza bo ne bagenda mu ddwaliro ate omwana asenga atugamba ono tendo ate yamukubira ali mu woteeri mbwera bali ku video nga buli mwana asenga kyabuza tendo asooka n'apozinga ng'alinga bamuwa ekyokuddamu era n'amusindikira selfie eyo wagituwa tugenda ogiyisa mu bantu ng'abantu bagamba zino enzigi si ze Zanzibar tebabadde Zanzibar abantu be boogera n'abagenzeko e Zanzibar nga bamanyi buli muntu ajja ne bagamba bano si Zanzibar era nga tendo alina ka plasita wano byonna ngenda bikulaga wangi byonna tubiina buli kimu tukirina tekiri ku simu ya muntu omu tekiri ku simu y'abantu babiri tinaba bababye simu yange abantu bayina ebintu jukira kati Eva agenda kweza weeks 3 twamuziikanga 6 kakati nganze nawo sinabakola ki kudda ngulu nga bakwata mulongo bamutuuza wali nga bamubuuza bali bangi kuba balina obusungu abantu balina Enfa Eva yali baleetedde obusungu ng'olwo bategedde nti Eva teyafudde accident mulongo nga bamubuuza nga bamugamba hatubuulire accident yazza atya mbu mulongo bogenda osisinkana mugenda okwogera nabo gye bali bayitirivu tobamalaayo munga abagamba mulongo yali atudde kuluno nga abagamba ye yali atudde mu maaso era nga agamba yali asibye olukuba mulongo nga agamba abantu Eva yali atudde mabega tendo yali atudde mabega ne mukazi we mulongo wagamba mbu naye wakati nga bagenda ku trip yaabwe ne basumagira mbwe basumagira ne driver ne yebaka bwe bagenda okudda engulu mbu emmotoka nga yefudde emirundi egi nejjukira atugambye nti baali basumagira bwe emmotoka neyefuula emirundi emeka 3 bwe emmotoka mukwefuula emirundi 3 Eva mbu n'ayitamu oluggi ne lumukuba kubanga bino byonna bagenda obyogera nga enkera yi balina okukola postmortem in fact n'agamba oluggi oba ne lumukuba bwe Eva n'afa Eva yafiirawo mbu kati mulongo ne bamugamba awo ng'akyanyumya accident mbu Eva waafa bagenda okudda engulu nga bo baawunze jukira twababuuza n'essimu ya Eva kuba batugamba ezaabwe zonna baziina olwo atujjira ku ansa y'essimu n'atugamba bagenda okudda engulu nga baawunze mbu mulongo ye n'asituka n'agenda n'ajjamu ebintu mu mmotoka ebyabwe mbu n'afuna ebintu byonna naye essimu ya Eva teyakola ki teyalabika mbu naye agenda okudda engulu ng'abantu bakola ki balikodinga bakuba ebifaananyi mbwerayo mu kuwunga okungi ne babajjawo ne babatwala mu ddwaliro ne tumugamba Eva wamuleka wanti Eva namulekerawo poliisi
Eva yasigala poliisi. We amala ekyo ne bamubuuza mu lukiiko aba family twagala ku bbaluwa ya poliisi yajjawo Eva. Mulongo n'agamba saagifuna. Ne bamugamba mu ddwaliro gye mwatwala Eva ng'afudde tubadde twagala ku death report. Mulongo n'agamba sigirina. Ne bamugamba mulongo twagala ku death certificate. Mulongo n'agamba sigirina. Ne bamubuuza wayise otya ku kisaawe. Wayise otya simanye Zanzibar battize edi ne wano. N'agamba nafunye nyine ebbaluwa ya traffic gye bampadde. Ne bamubuuza ebbaluwa twagala girabako. Naawe kubanga baganda bange ebyo yali abiwadde eri ku poliisi Entebbe. N'agamba mbiwaddeyo ku poliisi Entebbe. Jukira ndowooza yabateeramu ne wano. Ng'era baiva ne bagirabyeko nga ya traffic. Bagenda okukebera ebbaluwa gye yabawa yali photocopied. Tekuliko death certificate, tekuliko ki. Ebbaluwa gye yabawa yali photocopied. Bano bagenda ogisoma ng'ebbaluwa eri yabadde edited. Nga mulongo alinga yakuba essimu ne bagimukolera kati ng'ate baali ku bwangu. Bagenda osoma ebbaluwa kuba nange nabisomako ebimu bina ku ssimu. Bagenda osoma ebbaluwa ng'ewabadde she waliwo he him. Nga bali abawandiika ebbaluwa eno nti Eva afudde balowooza musajja. Ezo ze loopholes eziri mu bbaluwa eyo. Munnange nga mulongo agamba tayina baluwa neemu nga bafamile bamubuuza n'emikwano lwaki mbu nali nawunga nga bamugamba kati wayise otya ku kisaawe. Wayise otya ku kisaawe n'omulambo. Mulongo nga tayina ansa nga gamba yalina ebipapula bye. Era abantu basigala beebuuza ekyo ekintu yayita atya ku kisaawe n'omulambo. Era nga abantu beebuuza mulambo ki ogujjira mu bwangu obwo oba ekitale ennyo nga pepa waka yenna awedde. Era jukira bajja n'omulambo. Era abantu nga bagamba emirambo ebiseera ebisinga girwa nawo okujja mwene musooka okujja. Naye bo bajja n'omulambo mu kago bo bagamba. Naye abali ku airport jukira wedde batugambye tebayina bipapula. Kati bo mu kujja baavirayo ku airport. Bano bajja eno balinga balemedde bali baivani anti baba hijacking ne balemera omulambo agende bagukebere. Anti ngamba bo mulowooza bo bajjira ku airport. Tetumanyi. Ne bayi bonna bagamba tetumanyi. Kuba nabo batwekanga. Kirabika bo bagamba ku airport bali balina okugenda bazanyire ebyabwe. Kati bantu tebamanya nti gye bali. Bana banoonyereza bagamba ku airport mulongo balabika bazanyira akazanyo kaabwe no wa funeral. Era bo bagamba bwe yanoonyereza okubanga we bava mu postmortem. Report letter ya postmortem. Mukama yatusaasiranga mu family tulina mu doctor. Omwana wa senga wafa akola mulago twali tutidde nnyo ngeri mulango gyakola emulago mu accounts nga tumanya ajja kuba n'abanene. Kati omwana asenga natugana nedda njagala kola ku doctor oyo gwe mugamba akola mu accounts. Agenda tuuka wali nga ye ne ranka gyaliko nga nene okusinga ya mulongo. Ekyo ne kituyamba mbwera mulongo batya nnyo kuba baaliwo bonna nga bakola postmortem. Mbune ebigambo byabagwako kuba doctor yabaswaza. Report ya postmortem egenda kufuluma ng'omusawo ataddeko intended accident. Era baivani abaliyo ku mochale ne mu kufiirwa bayogera intended accident doctor gyawa. Era nze nakubirako ku basawo abamu ne mbabuuza intended accident kitegeeza ki. Abasawo ne bangamba omuntu yenna mu lusawo oba bamufumise kiso oba bamutomedde oba bamukoze eki naye ng'omuntu yakimukoze bo bagiyita accident. Mu lusawo eba accident but eri intended kuba ffe twali tetukitegedde. Abantu ne bacwacwana kuba bali baiva ne batukulira ne batubuulira. Olwo bamaze okukola postmortem baiva ne batugamba bano n'ebigambo byabaweddeko abo bonna abadde basaalongo abali bekalakese no bonna baakera ku makya. Basaalongo byabaggwako ne Naalongo. Era we twalabira Saalongo ng'akyuse nga mukambwe muzibu nnyo. Ne Naalongo yabadde akuba omulanga azirika nga byamuweddeko nga nakukaba takyakaaba. Kuba ye yasigala eno. Yo report eno mu charge ne. Naalongo buli kimu byonna tubiyina tugenze bayita nga buli information ya fentini. Tugenze bayita nga information ya fentini tugirina mama tugenda kujjayo nga Eva amazo zikibwa. Tugenze okubayita nga buli information tugirina era tugenze okuvayo mawulire nga tulaba tetulina wakudda. Nga we need justice for Eva because naffe twebuza Eva yafaaki yafiirawa tetulina bukakafu. Okiwulira? Munnange nga wamanyi era bali bekyanze bw'otategeera ebyo ndowooza omugagga n'agamba temuddamu kola ki kuwaayo mmere temuddamu kuwaaki olwo naffe nga tutegedde amazima ne tubeera era muwogo okukyala abantu be baamutuwa olwo nga bali essente zonna basaze like okala obuyambi n'ebyokugena maiti byonna babadde balikoze eki baali babivuddemu
aiva ne bamulekera omulambo ne bamugamba yejireyo maiti esasule postmortem buli kimu abantu bano benyini abakubye okiko ne bagamba bagenda bikola kubanga omwana yafilidde mu bbo bagenda bikola era ne tuddamu ne tutuuza olukiiko twaddamu ne bakyusa olukiiko waliwo batuuzanga Nalongo yaliwo ngolo bali bagenze ku postmortem enkeera ne bagamba Nalongo yogera n'omwana wo yogera ne family wo mwesootinge abantu bano omwana afidde mikono gyammwe ebibuuzo bikyali bingi Nalongo wakati nga musala obuyambi simanyi n'okuyambako mwandibadde muyamba abantu bano kuba tebalina ssente za postmortem ngawe mwagambe nti tebalina ssente za kujja mulambo mu ddwaliro byonna mubikole kuba mwagambye dda tebalina kye balina era ne twogera Nalongo n'obukaka naye omugamba yogera n'abantu kubanga ebintu bino gye binaggweera Nalongo temujja kyagala ndowooza Nalongo n'abakubira twali tulyawo nga ambulance yaabwe kubanga twesonda nakaawo ebyemmere biki ebyemmere twabireka ne twesonda ne tusondamu n'abantu be balina ne tugulana n'emmere abantu bye banaalya twali tulyawo nga baleese ki omulambo mu ambulance naye nga baiva ne bakaba nga balina obusungu ababadde ku ebyo ebintu era nga abaana bagamba omwana asibibwa bagenda otubulira nga gye babadde nga bana bali ku postmortem nga Eva bano bamubba balinga gwe batumeze ekisengo bago bakuba buloka nga bano wagwa era doctor abagamba eno sa accident bamukuba kati ng'ensingo bagikyusa eno bali bamukyusa ensingo ne bamutuga bamala musindika ne bamutuga era yajja Eva twamuziika ali ati ng'ensingo yakutuka Eva yayina obuntu kuno Eva yayina kuno amabwa nti bwe bamala omugira ne bakulula ne kuno Eva nga kuno balinga abali batagula nga yinge yali alwana era omusawo ndoza kwe kuvayo era kati ate laba bajja omulambo gwagenda okujja bo baveeri nga bafominze tugambe nti ki accident mubugere okulaba obulabirwamu Eva byo teyabiina ebifaananyi byonna mbiina eby'omulambo Eva teyaliko nti obufaananyi bukoze eki oba bugundi nga yenna alikkiriya wabula nga baddidde ne baddifominga ne basala wano okutu kwajja kusaleko nga talina kutu ekisambi kino nga bakisala nga basala okutu nga n'enviiri ezimu nsaleko kati dokita w'omu postmortem agamba okumanya nti yabadde accident bano we beerabira okusala wantu looze nti accident ekigundi kimusaze dokita agenda okukebera nga amannyo gonna mwegali kuba omuntu ekintu tekisobola kusala wano amannyo gano ne gata kale artist wajjawo tusaayisayi nga amannyo gonna malamu tewali yadde n'omusaayi naye nga bamusaze wano okiwulira nga buli gundi yonna eraga Eva teyabadde mu accident era ne dokita bwati we yakikola kati naawe ebyo biseera bye twogerera nga babadde beekalakasa bonna bali batya bati okiwulira ssebo ngolo n'abantu ebigambo nga bingi nga abantu batuwoleza mu mukwate mu bakwate naye nga bomanyi ebya family eri twatuuka eri kubanga omulambo bali bagubaziira bakitaffe naye nga bomanyi ebya family munnaayo tulina bye twawulira etutategeera tuba tulyawo nga baleese poliisi ngera tumanyi agenda kukwata mulongo nga ffe twagala ayogera amazima poliisi olwali okujja ogikola tugenda okukola poliisi efulumye tugenda okukola bateesa nayo tugenda okuyira mu bantu manyi abantu baba bazze okuzika naye baba bakola ki bawulira aboogera tugenda okuyira nga abantu bagamba abantu abazze ne bamulongo bagambye muganda wa mulongo tazze akubye essimu alina omunene mu government police ne withdrawing kati mulongolongo ali mu nnyumba ewaffe mu kika bamutuuzizza bamugamba omwana ali kajjoyijjoyi olwo kati nga bakojja bange baganda ba maama bo nga kye baagala mulongo akola endagaano bo baali balwanira muganda waabwe afunye empapula za wano era bo mulongo ne bamukozesa endagaano enkeera nga tumaze okuzika ku manda we maama empapula be ebisigadde babyalekedde famire okiwulira ngaffe okubanja omuntu waffe era nzijukira mulongo yamala okukola endagaano bagamba we yafuluma n'alyoka agamba abalabika tebantegeera bulungi nga mugumu muzibu kyekyo ku statement gye yawa n'ekirala kyenzijukira nze moyini kubanga nasooka n'embeera bweru nze bampita ddako nga nyaniriza abantu kale kweganga omuntu wanajja azze kuziikirako mulongo lwajja bwe bati okuziika Eva teyayimirira tambula straight paka ku malaalo ekyo nakiraba n'abaliwo banjulira era mulongo yali ku malaalo gye baamuyita okujja eno mu meeting ekyo nkireeta kubanga ekyo nkireesa olw'ensonga nti Eva aloosezza nnyo abantu okuva we yafa nenze namuleetako olumu engeri gye ndi omulokole n'enkisabira n'enkigoba ng'agamba ati aloosa agamba Eva aloosa abantu abamu baloota bamusiba bamuteeka ekigoye munda tasobola kwogera ono yennyini amuloota nga akaaba nnyo nga yenna ajjudde amaziga naye nga tasobola kwogera bantu bannyo baloose nga tasobola kwogera amagoba muloota otya
kati nali maze okusaba bwenti kati nengamba omwoyo mutukuvu nyamba ombulira omwana wange kyeyafa kati bwe twamala okusaba bwe tuti nembanga eyo otulo ne tunziba kati nendoota Naalongo maama wa mulongo w'omulongo nga bazze okuyingira ki ennyumba kati baali bazze bangi kati abantu ne bagamba abakyala ne bagamba Naalongo kinaaba kitya ne tutagenda ku mama Yiva ng'ate ategedde nti tuzze mu nnyumba yaabwe eno kati Naalongo kati n'agamba ngambadde saagala gendayo ne bamugamba atugende tumubuuzeeko omukyala ne yeesumulula engoye yalina akaleega ka bbulaaka ne bajja kati nali nyimiridde awo mu kirooto nga nyimiridde awo ne bandaba n'agamba mama Yiva munnange nkukyaye nali njagala okukubira kasimu naye munnaye nentya nemugamba Naalongo gwolinga famire neno n'akasimu n'atuuka awo kati mba nyingira mu nju kati nga ndaba Yiva ng'akaaba nnyo nemugamba Yiva lwaki okaaba ate nga wafa ate ng'oli mu ttaka ate oli mu ttaka lwaki okaaba bw'otyo nga tasobola kwogera nga yenna ajjudde nange namuloota ngajjudde amaziga yenna ng'atubye munange yafiira maanyi naye wamuloota Joyce wagamba namuloota oya nti naye Joyce guma oyogere wetamufuula namuloota nga mpita abadde ampitanga Joyi wange nangamba Joyi wange sooka ojje nampita emirundi 3 naye nga situnulayo nangamba jangu kati mukukyuka bwenti ngenda okulaba nga yeye nemugamba Yiva njagaza ki nangamba jangu ng'ayagala okunsika naye nga nze nkola ki ziruka buddu sobola okutya okungi nenfubutuka emisinde naye nga ye alaga nti ayagala kola ki ampita awanika emikono ati naye nga musanyufu kati abalala ekyo tekyangenda kikuweereza mama olina kyogamba buli muntu yenna aloota Yiva ng'akaaba tayogera naye ekiro tekisembyeyo ngenda kikuwa ku WhatsApp baloose Yiva yamaze n'ayogera era tukiyina kiwanvu ekyo kyojja kihulira WhatsApp kyatuseeyo kitya muka Yiva niye yakiroose nze namuloota ng'akomyewo naye ng'akomeddewo mu maama naye nze nensaba kubanga tunaife abalokole munaye osaba waliwo n'omwami omulala yali wa boda atera tuvugera naye yaloota nga Yiva yamutadde akatambaala ku mmwa naye ng'ayagala kwogera naye nga tasobola balina n'omupangisa omu gwe batugala kwa munaye saga kwogera musajja bayinza omutabukira mbwe era naye yaloota Yiva kati ye apangisa abantu Saalongo kati ye mbw agamba yaloota ekirooto bwe bamala omubikira Yiva afudde kati ye jjukira yali mpya tamumanyi nnyo mbu n'aloota ekirooto nga Yiva amugamba ekifuba kyange kizitowa nnyo jangu nyambe ekifuba nzitowa nnyo ekifuba mpulira ekifuba kinzitoweera bwe omuvubuka kyava amugamba gwani nga sikutegedde kuba Yiva we yasuliranga ewa Naalongo mbu yali asula mu luumu ya ttendo ng'abeera n'ettendo bwe Yiva kyava amugamba nze omuwala abadde asula n'ettendo awo kuba oyo omuvubuka yalo tatatumanyi tetumumanyi so ebyo tebizenga bingi ekyo WhatsApp tukimenyemenyemu kyo kiri kitya ekyo WhatsApp era of course engeri gye bamutamu kati nze anti so akijjukira kyonna saga kwogera bye simanyi gye bamutandikamu abadde alagira gye bamutta kye bamukola byonna omuwala yabyogedde kuba oyo omuwala naye tanyimanyi nnyo Yiva gye twali tugenda okwanjula yamulabako buli gyamumanyi nti mulamu we naye tamanyi nabyaliwo era batugamba essaawa eno mulwadde nnyo okuba yaloose ekirooto ekyo yalwadde oyo yaloose
Bannange mwasuze mutya? Bannaye amakya g'olwaleero nfunye ekirooto mpulira n'ensisi ekyankutte ntya n'okutya. Tubadde tuli mu kutambula ne Aleni, Eva n'atuyita. Naye atuyise ng'akaaba n'agamba naye ensinzibo. Bantwala eyo, twalinga ng'abatambula okgenda nga tuli mu mmotoka eyo nga gye balima amajaani, nga twalinga nga bwe balima amajaani, nnimiro y'amajaani. Naye ng'agamba ekikubo kikwatanga sayidi zeeyo Kaseese nga wala. N'agamba bantwala ne banzigyamu engoye gini gye nalimu. Abasajja baali basatu nga kuliko omusajja omusiraamu ayambadde akakoofiira k'abasiraamu akatalabuusi nga ka white, n'abalala babiri nga kuliko n'oyo kato. Kati ne batandika okunkuba, naye ensinzibo kwaliko omusajja nga bagamba lawyer professionally nga bajja baagala tuteese ne kato. Naye mugamba naye kato lwaki onzita ku lwa ssente zange oba ku lw'ebintu byange nga nkaaba. Ne batandika okunkuba naye ng'ekisinga okunnuma nga mpulira. Ne mugamba naye maama wange lwaki tondeka? Ku lwa maama wange ne nkaaba ne ndaajana. Bwe baamala okunkuba nga mpulira ne wabaawo omuntu nga musajja ali mu ssaati ya bbulaaka n'empale ya white n'ajja n'ansala wano ku kisambi, ne bantoolako omusaayi ne bantoolako n'enviiri ku mutwe, ne bansalako enviiri ne banjira ebintu nga biringa nga micungwa. Ne ngamba kato naye lwaki onzitandika? Era mu kuloota kwange tutambudde nga tenda atudde ng'abasiraamu we batuula ne bakrosingamu amagulu gaabwe. N'agamba oyo ye mwekwasa wabwerere kuba yatya. N'agamba ye tajja kugenda. Naye tutambudde ne bamala okunkuba okw'amaanyi nga mpulira obulumi, naye nga buli lw'embeeraawo n'ensiriikirira nga ndaajana ne nga maama wange nfa, obulumi nfa, nga mpulira nkaaba, mpulira ntidde. Era bwe tutambudde basooka ne banteeka mu bokisi eno ng'ey'ebintu naye nga ya brown, kobbo eno egenda kumenyeka abeera alabika mangu. Bajja manya nti tulina omuntu gwe tutambuza oba ekintu kye tutambuza nga si kituufu. Ne baleeta ekyo kye banteekamu. N'amala n'agamba naye ensinzibo. Ne bannyambula ne bagamba ajja kuba nfaanana bubi nga ndiwe ntyo. Ne banzigyamu engoye ze nalimu zo baazisuula, naye yo kale sitegedde wawa gye baazitwala. N'amala n'agamba era awo byonna tubyogera, naye kato naye tatudde, with time agenda kutondawo adde we mutamanyi mmwe. Then bwe baamala okunkuba ne bannyambula, ne wabaawo abajja ne banfukira omusulo nga muyitirivu nzenna. Ne wabaawo yajja nanyigira ebintu nga biringanga supu w'emicungwa mu feesi, ne banyiga mu feesi ne banjiira ebyo ebintu ebirala bibadde nga bya white ng'ennoni, bw'olaba ennoni bw'eyinza okufaanana. Then wano we baali baleeta amasuuka ba funeral service, nagamba singa mwagakunkumula gaalimu eddagala era mwandirirabye. Naye nga nkaaba kimu maama wange kato lwaki onzita? Maama wange nga bwe mbeeraawo n'ekirowoozo ate nga mpulira naye nga sikyasobola, amaanyi nina matono nga ntidde. Era nzuukuse eddoboozi Eva ali mu kuŋŋamba ali kuleekaana ndeka nga omuwulire ali mu bulumi ali kulaajana. Naye ogatteko n'abalala bangi abazze batugamba ebirooto. Naye nze bwe baŋŋamba ebirooto kuba nze ni mukazi mulokole, naye nzikiriza nti omuntu asobola osirisa omuntu, okiwulira, kuba nze kyenzijukira n'abalaga nti mu kumuleeta kubanga era already body bagireceiving eribwerere naye yennyini yajjaali bwe yagamba ne bannyambula engoye zange. Eno ekyoto kyonna nga we yakyogedde bye twalaba ku Eva, kubanga Eva mu kyoto agamba bamuggyako omusaayi wano mu kisambi, era ekisambi kya Eva fa baamunaaza wano waaliwo something nga walinga we basazeewo. Bagamba bamugyamu omusaayi
ate nga walala wonna wali fine byonna nga omwana yabyogedde n'enviri zaali nsalekera zaali nsaleko okutukwajja tekuliiko pozi n'ebirala byettamanye byeyiva nabyo yabyogedde nja kikuwa kakati so mumala okuziika tumala okuziika omulongo enkeera n'aleeta ebipapula bya mukadde endagaano era aba LC baaliwo kubanga abo bamubeerako nnyo yatuwa endagaano za wano zaali endagaano 3 n'atuwa tiketi ezaali zizzayo Eva n'atuwa national ID eya Dubai Eva gy'alina n'atuwa national ID eya wano n'atuwa n'engoye za Eva n'engatto byonna mbiina ku video wano byonna byatuwa ne tumubuuza kaadi za banka n'atugamba ezo sizirina jjukira yatugamba tumukwate empola ne tumubuuza simu n'atugamba essimu ya Eva sigirina baagibba ne tumugamba kuba waliwo be yagambako nga bamubuuza wano ne bamugamba ate kuba essimu ya Eva tubadde nga tugikubako naguno gwaka nga kweri Eva okuba twamuziika n'olunaku lwe bamutuuza mulongo mu ddiiro twakuba ku simu ye ng'alaba ne tumubuuza mulongo essimu ya Eva nga kwalina ganze simanyi ndowooza abagibba ekyaliko n'ekirala kye twerabidde okugamba bannange ekikulu ennyo munansonyiwa bannange Eva okuva we yafa mukamulongo bamutukweka batya bagira batya ekintu kyabwe batugamba wano nga mulongo mubaze ko airport mbu yali addusiza mukamulongo wa mu ddwaliro Emmengo we bakola wano olukiiko abantu abakola olukiiko family n'emikwano ne bagamba mulongo engeri gye kiri nti gwe n'ettendo muli balamu bulungi temuyina bifaananyi bya accident temuyina kintu kyonna mutwekale ku kifaananyi ky'omukyalo engeri gyavuddemu wano eggumba tukkirize tubaleke mulongo n'atugamba Emmengo bamugjeeyo tebatukkiriza mukwata kuba bamuwadde gundi bed rest ya myezi emeka ekyamukazi we ne bakitujjamu bafuwa okulaba nti omukazi takola ki talabika tuba twakaziika Eva ku lwokubiri ne batugamba mukamulongo bamulaba ku sita atambula bulungi nakati essaawa eno wenjogerera mukamulongo gyali ekitebi era n'abamulaba bagamba tayina enkovu yadde neegi kubanga gye basula gye nali buli kanaku babalaba nensengukayo tukuze nabo tubadde ku kitebi ffe buli kanaku mukamulongo era twayagalako ko bamukwateko ku video abantu batugamba bannange abajja tutegeera kuba biseere bye twali tutudde omusango muki mu by'amateeka nga bamateeka batugambye bagenda kukwata mulongo naye gye tuzze tutambula mu kaseera kano buli kaseera batugamba fayiro bakyalina fayiro nyingi ku mmeeza bwe batugamba abaaloopa bwe ba CID babagamba bakyalina fayiro nyingi ku mmeeza tebasobola kukwata ku musango wa Eve essaawa eno kyokka bye tuwulira mu nkuubo nti neeri gye baali baloopye mulongo yatulakinga amasimu gaffe n'akitegeera n'afunayo mbega n'amuliisa mbweraba Ivan we baddayo gye baloopa kubanga batugambye bye tubisiikire ngeri gye bali mu kunoonya naye ne batugamba eyo gye baloopa ne batugamba mbu eyo bagenda otuukayo enkeera nga bano bamaze okulya ng'omusajja abagamba muddeeyo entebe gye mwaloopera kubanga ffe tukizudde nga ng'omuntu wammwe yafiira Zanzibar Ivan kwe kubabuuza mwabitegedde mutya nga tetunnabibagamba Ivan kwe gamba oyo omukulu n'amugamba okimanyi nti nno byoyogera wano tobiinaako kakafu okimanyi tulina obukakafu nti omwana teyafiira eyo ng'omusajja agenda okulanga naye bimukwata n'abagamba kati muddeeyo entebe kati bwe bategeera nti birimu okuzunga nze ne mbagamba tugenda muki kubanga abantu bava wano batugamba mugende mu mawulire poliisi emanyi olulwawo yes banoonyereza naye basobola n'otutwala omwaka era twali tuli awo ab'obuyinza ne batusaba ebifaananyi by'ennyumba eno n'eya mulongo ne tubisindika olwali okusindika ebifaananyi bya mulongo n'ebyaffe ndowooza bakompeyalinga ne bategeera oli alabika alina kaki kasente okuva ku olwo biraginga its lagging okiwulira essaawa eno amasimu gaffe gabadde nga bagakebera baali batukola ki batutrackinga naffe nga twabatutrackinga era abaana bagamba abaloopa mu mutracking ezimu babagamba waliwo omusawo omuganda gwe bakubira ali Masaka ne bawulira nti abagamba abayita that was after the burial mbwera nga bagendayo mu tracking ze bafuna mu konti bali bayina n'omusawo gye bagenda era lwa nsonga zino kati batrackinga ate nga naffe ne tubatrackingako mu nsonga eno bo bana abazadde bo bayiruddawa abazadde bwe byaggwa byonna nga Eva tumuziise
tebatukubiranga nako simu kale naalongo ono yandikubidde mukulu munne tebamukubirangako twali tuli awo tugenda okulaba famire ya mulongo nga bonna bali Dubai video zonna nzina wano omuwala Saalongo naalongo ne famire endala ne tulowooza nti ne mulongo akoze eki naye ekirungi ekyaliwo nti engeri gye twali twalupambya amateeka abaana bano balemerako mikwano gya Eva ne bagenda nga bateekayo ebifaananyi takkirizibwa fuluma naye nga yali wakufuluma era ndowooza kye kyamulemesezza yo fuluma okiwulira naye mbu yeewera okufa obufi amanyi tetumalaako kubanga tetuyina yamanyi asobola okukola ki okuliisa anti agamba tetumalaako tebajja mmalako era n'ab'ekiteebi batukubira amasimu ne batugamba temugenda kumalako na famire eno bo bamabirizi mbwe era simanya one of their family member yesimbawo kuba president so they know ate bo kale box nga bakozesa kya ssente okiwulira bamanyi basobola osirisa abantu era emikwano n'enganda naddala emikwano abaaliwo mu maziika be batuwadde amagezi batugaba bannange we munadda obudde bugenda mujja genda okwedduukirira nga kirireeti kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tugenda kugoberera ensonga eno mpola mpola tujja kunoonyako ne ku famire eno tujja kunoonyako ne mulongo nayogerwako tuwire ku saidi ye andi obanga olaba katambye kano eno mulongo ne famire yo mulongo nabya katambye kano abanoni twagala ku saidi yammwe fwe tetukola saidi emu twagala bino bye batugambye mubimanyiiko musobola okwedefendinga kuba kati ensonga ziri mu mawulire twagala saidi zibbiri tulabe nokutuuka ku nzikiriziganya nti wekiba kituufu nga Eva yafiira mu accident obujulizi obumala weebuli nti kituufu yafa mu accident temutwekweka tukwatagane tulabe nga tuwa abantu bano famire eno obujulizi nabafuna obwenkanya amanyi kiba kyanjawulo nnyo omuntu okumumatiza nti omumatiza ekituufu nti omuntu yafa accident twagala mu ddwaliro bweriti kuba omuntu yenna yenna yadde polisi yemujja bamusokeza mu ddwaliro bweriti ebbaluwa nga bweziri buli kimu nga bwekiro obujulizi nga bwebuli obulaga nti kituufu ivono yafa famire eno efuna obwenkanya bingi nje bikyagenda mu maaso tugaye nti waliwo n'abantu abalala batujja okusisinkana ku nsonga eno era kitundu kyaffe kinaddako tusisinkanya abantu abo nabo bongere disikasinga ku nsonga eno tulabe kituufu kyekiruwa ebintu bikolebwa ggwanga lyattu Uganda abantu ne bafa naye newatabaawo awondera naye nyogera kujjukiza gwali eyo abakola ebize gino abakola ebintu bwebiti nti omuntu teyeefiira nabera nga bayiseewo ebbanga omuntu teyeefiira kino kitukola ayinza okuba nga Eva ali mu kwerwanirirako era tusaba abantu bonna bali mu mateeka ebitongole ebya poliisi ebyamateeka nsonga eno mugitunulemu bakufuna bwenkanya famire nefuna obwenkanya so maama mu mbeera eno gwe ogiyitamu otya embeera ngiyitamu bubi kubanga munange era eyali anyamba ng'aweererako ne ku banne mu kugenda ku ne Zanzibar Eva yagambako nti ndi mu kugenda Zanzibar yayogera wano kuba lwe namugamba nti nno nti kati emikolo bwe ginaggwa jangu osuleko wano naŋŋamba nyina gendaga nemugamba Eva ate togenze kusabako naŋŋamba maama totandika nze ŋŋenda ne kinnange kuba beeyitanga kinnange nemugamba kati ojja kujja mwe baba wagundi ntono nnyo otandika okutambula togizeeko wano tunyumyemu gwalize ne tunyumyamu nenkubuulira nange byenjagala naŋŋamba totandika era nkuba ye yali ebasibye wano kubanga baali bazze buzi ndowooza alambule ku nju munne gye yamuleeseeko n'eri kuba basookera eri mu kalina zaabwe ne bajja nawa nenkuba neeyiika nga nnyingi basanga nfumba ne mugamba olaba bwenfumbira ebweru kati enkuba ensanga wano njagalawo akayungu naŋŋamba maama ebyo byonna nja bikola naŋŋamba naye maama
wandigabye ebintu ebyo ebiri mu nju kuba nze bampa ebintu nina mukama wange yampa ebintu ngenda bikuleetera ate embaga y'ono bweggwa nze ngenda kuleeta musajja kyova olaba nti njagala nkole ki nkubirire ennyumba yange ekole ki ekwe ngenda kuleeta mwami tusanyuke tukole pate nekinnange abantu bajje bali banyu nemugamba sijja bifulumya nga tonnabireeta ekyo kyangu nnyo bigaba naye sijja bifulumya nga tonnabireeta bino ebintu bye bakuwa nga eba mumaze okumuzika kadi obirina byo ebipapula nabijjawo nembitereka kuba batugamba ab'obuyinza si kirungi bo bennyini ab'obuyinza bebajja nabo bajja n'abantu era n'abasirikale lwakuba baali bambadde bungi leeya ne baŋŋamba bijjeewo naye nga mbirina ku simu. I caught everything on my phone. So bano abalala mugana muno Ivan yali luddawa. Ivan ali mu kibuga agambye nakati mwetegefu okwogera ku simu naye tumutakako kati ayogera ate oyo mukambwe ennyo. Oyo Ivan yalina buli kimu lipooti zonna n'entambula musobola era ntugenda mukubira wano okola naye appointment. Ekitundu kyaffe kigenda okuddako tukola kunoonya ku Ivan ono. Kuba obukakafu bonna bwe baleeta ne buno obw'emmotoka ng'emmotoka za dda baamala ne babalemerako naye ffe teyabitulaga ng'abalagirako ku ssimu we bamugira ennyo poliisi naye emmotoka nga tezina na Zanzibar nga nabya dda naye nga teyaleeta bya accident. Tukola ekitundu kyaffe kiddako tugenda kunoonya ku Ivan ono. Ivan ono eya Jomulambo era bamugamba yegendereze yaliwo nga bakola bagenda mukola ekikyamu. Ivan yali mu target buli muntu yenna amugamba Ivan bakwewerera kuba yalina obukakafu obusinga ate ye yalemera ennyo. Nenegayira Saalongo namunasaalongo bambi musonyiwe ebisungu n'abantu bamugamba sonyiwe oli afiiriddwa kati naye ayagala nekibeera mugwe n'agamba nza negendereze tantegeera tebantegeera. In fact abantu bamubuuza ne bamugamba Saalongo kubanga Ttendo ye muwala yekka ne bamugamba Saalongo kiddira eri singa Ttendo yabadde afudde ne bajja mu mbeera eno nga tebalina bukakafu Saalongo wandikoze otya? N'agamba of course naffe n'agamba abantu of course naffe twanditabuse n'amugamba kati na Ivan muleke ali mu kuwoolera muganda we. Twafunye kwa Ivan kitundu kyaffe ekiddako tula kubanga tuli ne Ivan Ttendo no yalibwa. Ttendo bonna bali Dubai ne maama era twawuliddeko nti Ttendo tadda bamufunidde omulimu yali ataddeyo akole kuba namugamba akali amufunira omulimu kumunno n'akola yagaana omwana abadde akwatagana nnyo ndowooza ensonga zino ziwulidde ku SB4 Media Tuggussa Enssonga twera zikwata mpola tulabe ne family yetu tujja kwanoonyako ne mulongo ennyini tujja munoonya enamba ya mulongo mugirina buli kimu tukiina tugambanga tumunoonyako ko tulabe naye nga byebyo twetaaga ku magezi ag'enjawulo bamutuwa mu comment section tutwa ku magezi ag'enjawulo ogala muyonga ayogere Eva yafiirawo tunoonya tutwa kumunoonyako muno yatubulire atuwene obukakafu obulaga akisinga. Nze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nyongera kujjukiza nti tulina enamba ey'enjawulo wonna wennanga oli top fan wa SB4 Media. SB4 Media ojagala bwagazi ntona kyo gisuubiramu enamba eri ku screen okwo osobola okusindikako message nga nti I want to join netubanga tukujoininga mu broadcast nti buli program gye tukola gwosooka okubeera nga ate ogiraba omutuwa ku magezi ag'enjawulo enamba eyo si yakuseerako buyambi si ya bizibu wabula ya bafans bokka atuteekamu akasente baziwa and sons ne bannaffe bakwera kanana abo mouthwash bwebona wenayona endwadde eyakama kakutawaanya osenya amanyo gavaamu otusaayisaayi kama kakunya sensa kanana abo mouthwash so kujja mu pharmacy ne drug shops zikuli okumpi zosobola okubanga okafuna kanana ako nembaza timu gye nkola nayo muri Kamada ne Oma mwebale kubeera nga ate mukikwasaganya abati nawe nkutumiddeko nnyo yuno editor waffe ensonga zino tukyazitwalaganya tukyazikwata mpola paka tunatuuka ku kinyusi ekituufu famire nefune obwenkanya nze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tudde n'ekitundu
ekirala? Bannange abali eyo mwenna abatulaba tuli wano era tuzze nga tunoonya obwenkanya bwa muganda waffe. Tubadde tusaba ku buyambi bannange, gavumenti etuyambe, abakulu bonna bekikwatako bannange, nga gwoli eyo nga gwosobola otuyamba bannange muveeyo mutuyambe. Twagala kumanya nfa ya muganda waffe, twagala bwenkanya tetumanyi ngeri muganda waffe gye yafa. Mukadde tubeera mu maziga buli kanaku, ebigambo bingi, leero ne tuwulira kino oli ne tuwulira kiri. Naye ng'ate munnange ne beyafiiramu bali eyo bo bakola kibayinaayina, tebaatubuulira kituufu kye ki. Tusaba ku buyambi bannange mutuyambe. Bannange abali eyo mu gavumenti twetaaga buyambi mutuyambe. Omwana wange yabadde annyamba mu buli kimu, n'aweererako bannaabwe. Saba mutuyambe bannange. Tufune obwenkanya. Tufune obwenkanya. Tusaba ku bwenkanya Joyce. Kubanga kati bali baba bakola ekintu ekyo bayinaayina buye. Ate nga beewaana. Nze ninaanaganye nabo. Ndi mu kutya okw'amaanyi ennyo. Emitima gyaffe gyamenyeka. Bateekayo status bali Dubai, beewaana we bateekayo ebigambo ebiruma. Tetulina kye tusobola. Naye nga ffe tuli wano tetumanyi na kiddako. Yeewaana nti alina ssente, ye talwana na mwavu. Ekigambo kyakozesa ne tulira kimbi biyite mwina ke mwina, kimbi biyite mwina ke mwina. Tusaba buyambi bwammwe ne tudduukirire tusobole okuwangula guno omusango, kubanga tetumanyi muganda waffe gye baamuttira. Nakye yafa. Baatuleetera buleetezi mulambo. Bannaye tujja kusanyuka mutusaasidde. Ate ne batulaga nti bo bakambwe nnyo okusinga ffe. N'ebirooto byennyini byafuna ku Eva byonna biraga nti waliwo ekitali kituufu, kubanga tusabye ne twegayira Mukama atulage amazima, naye nga Mukama atubuulira nti waliwo ekitali kituufu. Abantu bafunye ebirooto, naffe ffennyini tufunye ebirooto ebiraga nti Eva yafiira mu nfa etali nnungi. So tubale tusaba bannaye mutuyambe mutudduukirire, kubanga ffe munnaye tetulina walala wa kuddukira okuggyako eri mu abantu munnaye mutuyambeko.